exposing abantu bano n'obulimbo bususse. Njala mutagingira abatuze bonna abali mu kitundu ekya Namboole. Njala mutagingire oyo mukyala kyalisiima oba kyakusiima osi weyogerere abereko kuno. Njala mutagingire akolanga chairman wa kisawe kye Namboole mukulu Sewanyana naye abere ku video eno. Ba state agents mwena bagalo twali takeri njala mbere ku video eno. Kala bitu sagala bari sanyo njala ba information radio ndio kengende. Kana nikena korozo kaliro. Mukarozo kaliro kagende bana Uganda mwenna. Njala mukawulize bulungi kabi abulamu. Nazzi kuno fe bakadugana na dala baddugavu. Tetwatiranga kulumbiwa nnyo birwadde. N'olw'ensonga nti ensi egenda ekyuka obutonde tubusaanyizaawo tulumbibwa ebirwadde bingi nnyo bye tutamanyi nsibuko yaabyo. Olw'ensonga ekisookera ddala obutonde twabutta emiti twagisaawa kyekituufu. Ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebijja mu Africa naddala mu Uganda omuli fridge, TV, radio, emmotoka byonna byonna ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo ebisinga bijja bimaze okukozesebwako n'ebintu ebirala bingi ebizze biteebwa mu Uganda nga bikozeseddwako. Ebintu bino nno bituleetera obulamu bw'amaanyi lwakuba tetukimanyi. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri bwe kiti. Gwe Munnayuganda yenna kasita owuliramu enkeera ennyo nange ogenda mu ddwaliro. Sooka weetegereze nnyo eddwaliro mw'ogenda. Sooka weetegereze nnyo eddagala bakuwa. Njagala kabatema namwandu ke yatema omusika wepo n'abakoona buluganda n'abekwano mu lumbe lwaki baawe. Nti buli ddagala ly'omira nnyabo ssebo taata lyowa omwana si ttuufu. Mulina okuddamu okwetegereza bulungi nnyo eddagala emumira. Ekibaviiriddeko okufuna alusa, pulesa, sukaali, simanyi biki, kansa. Temulowooza nti kansa mumulya mu muwogo gwe mulya oba mumulya mu matooke ge mulya nedda. Kansa ava ku bintu bitukozesa mu bulamu bwa bulijjo. Kansa ava mu madagala ge tunywa. Oyinza okuba ng'omize eddagala lya musujja naye ng'ate ogenda kufunamu ekirwadde ekirala. Kali njala bategeeza bulungi nnyo muwulire bulungi nnyo. Olw'okuba nti eggwanga Uganda lyafaafaagana lyafa ttogge, tetukyalinamu na muntu alumirwa munnansi olw'okuba nti buli omu ayagala kukola nkola ya munnansi wakange. Buli omu alumirwa nnyo famire ye n'ebimuliraanye okusinga bannayuganda ffenna awamu. Nze neyo ensonga lwaki nalemera ku mutima guno okuba nga amawa information bwe mwategeere. Njala bategeeza before nga tonnakola kintu kyonna ng'ofunye omusawo akubuulira. Bwe bakuwandiikira eddagala sooka obuuze omusawo g'omanyi eddagala lino limanyiiko ki before nga tonnateekenga ddagala. Nfunye information endaga nti amakampuni mangi agali mu Kampala mu Uganda agayingiza eddagala mu Uganda era nga galeeta eddagala effu ne gafunamu ssente nga go tegafuddeeyo. Era mulimu n'ebikampuni ebikolerera amalagala nga biri na mu nkekeera ne mu industrial area nga bafulumya amalagala ag'obulabe eby'obulamu bw'Abannayuganda. Olowooza omize panado kumbi omize butwa. Olowooza omize metakelfini kumbi omize bitwa. Olowooza bakuwadde eddagala lya kansa kumbi omize kansa yennyini plus. Kitegeeza nti ogenda kufa mangu. Mujjukire nti abasawo bonna bali mu Uganda naddala Muliro n'Omumanga bonna baagala kutta Bannayuganda. Era njala kibategeeza nti gwe Munnayuganda agenda Muliro n'Omumanga weegendereze nnyo. Ng'ogenda mu Mulago Main Hospital eddwaliro lyatundibwa wuliriza nnyo. Ebitundu 4 ku buli 100 abasawo abaliyo bonna tebali qualified basajja ba SFC. Abali ku mission nga buli muntu yenna gw'atta afuna ekirabo. Nkiddamu abasawo bali Mulago Hospital 80% ba SFC tebali qualified kubira mu ddwaliro eyo. Nga mission gye baliko buli Muganda bo buli Munnayuganda era gwe batta bafuna ssente. Ekyo mukitegere bulungi nnyo. Tugenze ekiruddu kintu kyekimu. Mission y'abasawo bonna bali kiruddu abasinga obungi bonna ba fake doctors ne ba nurses. Eddagala bawa n'ebintu byonna babakolako byonna bya bulabe. Tugenze ne Kawempe gye bayita Referral Hospital nayo kyekimwegendereze Muliro ge mugendamu n'amalagala ge bwava. Otherwise mujja kusanga obuzibu bakuwa eddagala eyali agenze ng'ogenze kujjanjaba ssenyiga oveeyo ne sickle cells oveeyo ne pressure oveeyo ne ulcer oveeyo ne cancer gw'otamanyi. Y'ensonga lwaki ennaku zino bw'ofuna treatment omusawo gy'aba akuwadde ng'ogenze mu malwaliro bakugamba togezaako ne weebuuza ku musawo yenna ku nkola ey'eddagala lino era oba ofunye obuzibu mu nkenya mu ddagala lino kobawo otubuuze kubanga bakimanyi kye bakola. Gojja okola ensobi obuuza omusawo omulala ku bulwadde bw'oyogeddeko eddagala bakuwadde olibuuza omusawo omulala ajja kutegeeza nti eddagala bakuwadde ffu. Kitegeeza nti mwegendereze nnyo. Ekyokubiri tukyali mu kalowoozo. Ekyokubiri mwegendereze nnyo amalwaliro ge mugendamu okufuna results za scan. Ebiseera ebimu scan eziri mu Uganda nfu. Bayinza okukuwa results ne zikusupply nga n'ofa pressure n'ofa wekka. Ekirala kyo mukyegendereze. Ekirala ekisembayo kano ndyoke ngende ku nsonga endala. Gwe Munnayuganda yenna ali Uganda
ng'olumizibwa njala kugamba nti okusinga okuddako omuntu omudagala gw'abazungu lwakiri weeyunire nnyo eddagala ly'ekinnansi liyinza okuyamba okusinga okukommonta omudagala gw'ekizungu kubanga eddagala ekizungu lya bulabe nnyo okusinga gwe bw'okirowooza. So buli muntu weefeeko ng'ogenda mu ddwaliro kubanga obulamu bwe bulamu nga olina ssente ate ng'oli mulamu, otherwise bw'onoolera gajjalira ojja kuba ogenza. Awo nvuddewo njala genda ku kalowoozo ka leero, njala genda ku kigulalogi kya leero. Ekigulalogi kya leero njagala buli muzadde yenna tuula bulungi okukalire ofune akatebe. Nabagee mutagire Frank Gashumba kino ekigulalogi kike nammwe abazadde abali eyo mumpulirize bulungi njala munkwate bulungi nnyo. Ekirala guno omwaka gunsobedde gudduka sipiidi twandibanga tuli mu Desemba 2023 nga tetumanyi kubanga twakayingira jjano ne sipiidi kututambulira nnene nnyo. Kale mwegendereze nnyo ebitambula ku social media. Sipiidi yawakuliza okuba twatusedda mu Desemba nga tetumanyi nga tutuluza tuli mu January wona sipiidi nnene nnyo. Kino bakikola batya? Yoseri addira media n'agifuula busy n'ateekako diversion ze. Nabasomesa ekigambo diversion zabamu mwakikwata batankikwata mujja kulwawo. Mumala data wamwe nga mulaba ebintu bya diversion museveni byakuliyetinze ne state. Nolabira ddala ng'abantu ba NRM promoting ekintu gwe nodda ku ekyo n'ogula data n'olaba no sharinga no posting naye ng'okimanyi nti NRM ye postings ekintu kino mwegendereze nnyo. Ekintu kiri mabega wakino kabawuli bakyo batuvuga speed bw'okyanga omwaka guno gutandika. Reason being omwaka guno ebikolo birungi ebikoleddwa mulimu okuwamba abantu n'okutta abantu naye lwaki njala kubuuza lwaki media eri occupied nga ne accountability y'abantu abafera mu Freedom City tekinnaguka n'amawulire kyavudde ku mawulire kyavudde ku TV tekinawo kyogera wantu wonna kubanga ye Museveni kyayagala keeping a media ng'eri busy beerabira okubuuza abantu abafera ku Freedom City 36 nkiddamu. Reason as to why media eri occupied ne diversion ne creation ezabuli kikeza diversion because tebakyayagala kumanya mazima. Ekintu kya Freedom City n'abantu abafa 36 kyakomye tekyali akyogerako ye kiyakoze pump media gipampi nabaga buli muntu akulietinga diversion video ku social media negenda viral afuna wakati wa million 5 ku million 6 nabagamba ina abasajja 20 bali mu State House basasula sente ba experts mu creating diversion aho bakola omulimu ogwo buli kyola bakyo nekiri ku media nga kijjo kipayiza manya kina kye kijjawo kati Freedom City bamuvuddeko n'abantu abafudde Uganda erinnya ngeri munomo nenga nzo byange byogera bwente ng'omusasa Bulesiyani mujja bitegeera mujja tegeera bulungi nnyo. Kati awo nze nno sijja genda wala nnyo ngenda ku kigwalogi kyaliwo. Ekyokubiri ngenda bagamba nti nze sikyajja nnyo kwogera ku buli kintu kyonna ekibadde ku social media buli kimu kibasomesezza mu kitegedde sikyanayo kyengenda bagamba kuba buli kimu kimanyi. So ensonga ezimu nzirekera badde bazoogerako endala nenzireka ne ziyita buyise kubanga si buli kintu kyetaaga okwongera kuba moment oyogera ku kintu oba okisindika kifune omuzinzo gw'amaanyi awo we nasirira. Kati ekigulalogi kyaliwo kiki? Ekigulalogi kyaliwo kigenda sinzira mu kkowe erigamba nti kyosiga kyokungula. Era njagala ekigulalogi kino kigenda wa Frank Gashumba n'abazadde mwenna mu nsi yonna. Kyosiga kyokungula tolisiga ssere n'ofunamu emmwanyi, tolisiga bitooke ate n'okungulamu muwogo. Kyosiga kyokungula. Nazzi kuno mu Buganda obwaffe abaana bonna omuzadde bwe yazaalanga omwana teyabanga wa family eyo, omwana yabanga wa community oba ekyalo kyonna. Era ng'ekyalo kikugunjula okuva ku lunaku lwe bakuzadde kubanga bajjanga ne bawa ebirabo wepo n'okkulisa family okuzaala omwana oyo. Kyakakatanga ku society okukuza omwana oyo mu ngeri yonna esoboka. Naye munnange olw'okuba nti amateeka g'abazungu baleeta gagenda gakyusa ebintu bino naffe ntuva ku bulombolomo n'ennono nti keezadde keekomberera wano wasibuse enjega etandise okulya abaana n'abantu ne batandika okufuuka ebikulekule ng'abaana teboogerwako. Nze kama kwogera ekyalo kyakubako emiggo okungunjula si gumu ssebiri nze golaba nabagamba nalekayo effujjo lyange gye nnakuli oba n'amanyi zisaali mwangu nga bw'onkolako effujjo ngenda kukolako effujjo paka mu kitanda kya nnyoko wansi oba ekyakitaawo kyonna kyensanze tugenda nakyo naye ekyalo kyangunjula mpaka lwe natereera okutambula ng'oli ebikajjo bakubanya embooko nodde waka ng'onyiiziira muze na jajja nakubuuza obadde ki nti mwami gundi ankubinaga kubi ndakubidde nandi angandi waki mbadde ebyebikajjo nga ntambula oli muzeeyi we yakomye ate jajja waatandikira naloka kuba emiggo ffe twagulubanga ne jajja ku kyalo kabanga oba emisinde kubanga eddalu lyali lingi jjukira nali kuliddeko mu kibuga ne banza mu kyalo okuntereza mu layini bankuba
nkugambye abaana bali okula nga balimu embeera ya settaala kubanga community twagijjako obuyinza obukuza abaana buli muntu agakekombera kazaala kekomberera buli muntu takyafaayo mbusimanyi omwana nge takubwako tomanyi bwe yasuze sibe biki yensonga lwaki tuzadde emizingiriiti ku ssala ziri okutwogerera ebintu biri mulebe ku social media abaana beyambula abaana bakola buli kimu eddembe lisukkiridde obungi bwe tunayagala Uganda ey'enkya tulina okuba nga tulina ebintu bye tulina okuzza in fact parliament ne minisita gye baateekawo ekwata ku mbeera ey'okuzza abantu empisa erina okuddamu okubaga amateeka mapya otherwise bwe tutakikole tuyinza okugenda okwekkana myaka nga 2 gye bujja nga tukyalina muntu asobola kwesimba wadde kwebesiwa nga zonna nkwezenge bantu bawutta bantu baseegu tebakyalina kye basobola kukolera ggwanga kino kye bagamba kati kino kijja ku ki nzize mbaga ebintu bingi nnyo era ng'abantu bawoza musajja naye naye ng'ate ebintu mbirabyeko byennyini ngenda kwogera ku mukulu ono katono nnyo mu kigulalo gye kyaleero ng'omuzadde ali eyo okimanyi nti kyosiga kyokungula enkuza gye bakkuzaamu automatically gy'ojja okkuzaamu omwana ng'omuzadde waba bakkuza muwawa automatically n'omwana agenda kubanga ajja kkuzibwa nga muwawa omuzadde obanga watuuzibwa n'obuulirirwa era n'okuwulira bulungi kitegeeza nti ekkubo lye wayita mu bokooli olimu naawe lyogenda okkuzaamu omwana omugenzi erimaani basudde yayimba n'agamba nti tuwase oba tuwase enju yalina ensonga lwaki kubanga edda baatulabiranga bulabizi abakyala ab'okuwasa kubanga babanga n'ensonga oleme ggwa mu bintu nga bino owasizza omusegula owasizza omusege omusajja akuwasizza musizi biki baatangiranga ebintu bingi naye kati nnaku zino bwe twogerera buli muntu agenda mu bbala jjajja omukazi ono agenze mu kaliyoki jjajja mukazi ono agenze mu muki jjajja omukazi ne tusanga ensi etuli mu ngalo zaffe ne tuganye kutegera kyetumu yensonga lwaki nze buli akompulenga social media simanyi nze bamenya omutima simanyi laavu nagivaako simanyi abasajja babiri simanyi abakazi babiri sikyaseka siteekayo kyekuba nkimanyi buli muntu yakuzibwa maka gage omuzadde wanga yakuzanga naye yalimu amaka era nawe ojja kulimu amaka taata wanga yalina empisa embi nawe tojja kusobola maka kitegeeza nti buli muntu asinzira ku mbeera gye bamukuzaamu okubeezaawo famire n'abaana bimukitegedde bulungi nnyo kale nsimbudde omuzadde yenna ali eyo engeri gy'okuzaamu omwana wo yengeri omwana wo gyali kusasulamu bw'omwana bw'omukuza nga tagambwako gwe kennyini ekisa kigenda tuuka akwekyusirize be baana ng'olunaku lwofa ne banoonya ekyapa kyo wekiri oba endagaano ne batunda byoleseewo ne babitunda ne batandika okubonaabona kubanga tebaagala kukola omwana omubuulirire nga yabuulirwa n'atuuzibwa era ne wabawo obuzibu omwana oyo yalowoozanga gwe omugenzi yafudde naye bw'obanga tewamubuulira kitegeeza nti walekawo nkwezenge tezirina kye zigenda kukola mukitegedde bulungi kati gwe kyoyagala obeera nabubeere kyojja okuba musajja mukulu Frank Gashumba oli motivation speaker naye nakugambako listen nti you need to be motivated you yourself nakugambako nti you need to be motivated you yourself nawe kennyini wetaaga kubeera nga motivating olw'ensonga nti naawe oyina ebintu by'olaakinga mu bulamu bwa bulijjo bwe tuddamu bulamu bwa bulijjo bwe walimu oyina ebintu by'olaakinga so ekiriwo ku social media kati it's not a surprise kubanga this is what you make it to be kiwayagala okubeera ne kiwayagala omwana abeere kyekiriwo kati essaawa zino kati gwe kennyini eyita motivation speaker nakugamba nti oba tosobola kwemotivatinga kitegeeza n'omwana togenda mu motivatinga kati ebintu bibiri binjagala by'obyawulo olwaleero ekisookera ddala buli lw'owalampa ng'omuntu nga takuliiko ofuna backfire goli musajja muvandimwe wajjira kuluma olinyanga ngege ovumye Kyagulanyi ebbanga lyonna ovumiramu n'abaana be naakusiikirira naye njala kugamba omuntu yenna nga muganda banga munnayuganda ng'alina obuvuno obuddo bw'omulemekerako nnyo n'omuwalampa kyetugamba nti bw'ologa omuntu nga takulinaako buzibu byonna by'ogenza okukola bikuddira essaawa zino osasulira ebikolimo by'ovumiddwa lwa Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye kubanga byabbulukukiddemu ggwe kennyini naye nga nakugamba nti weegendereze nnyo kyosiga kyokungula nakuwulidde ng'okaabya akajanja naye tekinabe kikyali kituuza olw'ensonga nze nayogera ebyebinayogera n'embiteeko ne sijja bijjawo naye nga ekintu kiriwo ekiti njagala osooka otegera ebintu bibiri byanjawulo wakati njagala oyawule ekitakambaga wakati w'eppera n'entula bintu bibiri byanjawulo ekisooka waliwo kye tuyita ebirooto dreams mu luzungu waliwo kye tuyita reality ebintu ebirabwako byaddala ebikolebwa bye bintu bibiri kati gwe ogenda okunenya omwana ono ng'osinziira ku birooto byo naye nga tosinzidde ku kye tuyita reality
gwe mukulowooza ko ne mukuloota ko golooza nti omwana we yali agenda kufuuka public figure, yali agenda kufuuka prime minister, yali agenda kufuuka ambassador, naye ng'ekyo kiri mu birooto byo ne practically in reality tekisoboka olw'ensonga omwana amukuza bubi. Ekisooka yagaaya kujeemera teyasoma yagaana. Ekyokubiri n'omuleka mu mikono ye akwate life ye gy'ayagala nga tomwadde guidance. Reason being omwana simunenya. The moment omwana omuwala aba talina nnyina amuli ku lusegere, gwe omusajja tasobola kukuza mwana muwala bulungi nnyo. Kubanga ebyekikazi tubimanyi. Abakazi bamanyi ensonga zaabwe ng'abakazi. Omukazi yamanya bw'ahandolinga mukazi munne so si musajja. Goyinza ogamba nti weeyita good father, you are protecting your daughter, but no. Women affairs remain women affairs. Men affairs remain men affairs. So we're raising omwana oyo mu ngeri y'enkyamu olw'ensonga nti gwe wali musajja eby'abakazi tobimanyi. Don't blame that girl. It is all your mistake. Nga golooza nti wagoba maama we, ngolooza nti otegera bulungi. No. Gwe omwana yayina ebirooto bye nga naawe oyina ebirooto byo. Kati gwe waddira ebirooto byo n'oyagala obiteeke mu mwana. Wiiki nti omwana bwayeza emyaka 18. In reality alina okwesalirawo ng'omuntu kikyagenda okubeera. Kati gwe olowooza ayagala abeere doctor, oba abeere prime minister, oba abeere ambassador, which is not right. Ye alina choice ye kubanga according to the way how you brought her up, yensonga lwaki ali bw'atyo. Ate omwana oyo mbabuulira kino mukijje ku nze. Gye bujjawo katono ajja kuvaayo abotole ebyama bino. Era nkulabula Gashumba genda mpola ku mwana oyo. Surprising ajja kunywa ekintu kyonna. Oba anywedde simanyi kumbucha, oba anywedde kintu kyonna kijjamu kuba public ajja kuvaayo ayogera ebigambo ensi ejja kukwata ku mutwe. Go slow about that girl. Kubanga oyo omwana alina stress, alina records ezitali nnungi ku ggwe. Abantu bwenna bawuliza ka video yako. Muwulira ng'omusajja ali somehow frustrated kiyali asuubira si kyeyafuna. Bwe mbagambire nti kyosiga kyokungula wano. Gashumba ayina ekirooto nti omwana ayagala abeere public figure nga ali ku international level ng'omwana si kyayimu. Kubanga enkuza gyamukuzamu yalinda. Ekyokubiri, nabagambako mu video ne mbagamba nti omwami ono olumu yakubako omuwala ono katono amutte ng'omwana ono yali amubanja ssente ze. Omulenzi oli omulenzi alinga owookusatu n'amukuba ng'omutta ng'omwana mbanjiza ssente. Kati mwawuliddemu ekyokugamba nti ssente simendi bw'omusaba nebo. It's because Gashumba aliyama nti omwana ono agenda kufuuka ATM ye ng'ateeka mu password nga withdrawingayo money. Wiki nti omwana yagaana okuwa muzeeyi we ssente kati kyekimufuukidde ekizibu. Olw'okuba nti first and foremost omuzadde talina mulimu kireereese. Omwana omusuubira kukola mulimu ki? Ekyokubiri, omwana ono talina parental guidance eri maama we ye yamukozizza. Ne bwandibadde nga wafuna omukyalo omulanga amanyi okusobola okukwataganya omwana yandibadde amugayidinga bulungi. So siggwe omwana lyoyagala mufula ATM omwana n'agaana kubanga previously omwana yakubanjako ssente zisukka mu miliyoni 4 n'ogaana ozimu omukuba bukubi. Ekyokubiri, omwana ono alina records ajja okwavya mu public azikuba ensi ejja kutya. Naye nze nkulabula genda mpula ku mwana oyo muleka abeere kyali kubanga si gwe amutegerera. Ekikusinga okukuluma nti omwana yagaana okuwa ssente z'akolerera azissa mu boyfriend. Kati gwe kikuluma okuba nti oli gw'oyise kkoni yalya ssente za muwalawo nga gwe tolina z'olya. Which nti buli muntu abeera ne destiny ye, buli muntu abeera ne choice ye. Kati ssebo ngenda kugamba omulundi omulala obanga omanyira abantu bangako wookoma. Naye nga nkubudde bye nkubuulidde nti mwana mugimu ava ku ngozi bw'oleeta omwana bw'alina okukula. Wakola ensobi wadde mama omwana yanoba walina omufunira omuntu omulala asobola omugayidinga n'amufuula mukwano gwe n'asooka abeerawo. Ensonga z'abakyala ziba z'abakyala n'ez'abasajja ziba z'abasajja. It was a mistake. Omwana oyo wakibadde wadde balumulekera nnyina n'amukuza bulungi nnyo kuba ensonga z'abakazi. So nno toddamu kuwalamba bantu wadde ogamba nti weegumya naye ekituufu okimanyi ate nga kijja kuvaayo wabula nkulabula. Tosindiikiriza omwana oyo. Nkubuulidde lwaliyo ekintu kyonna ekitategeereke kajja kuvaayo ateeka nuclear ku media nga ne batedde voice note eyo. Ojja kwewuunya ensi ate ensi eri ewuunya. Kiki ekigenda maaso. Kinjagadde okutegeeza olwaleero. Naye nga bazadde mwenna mukuza abaana mu mbeera esoboka sina kindi. Abaana mutabakoze mu mbeera esoboka abaana bajja bafuukira ekizibu. Mukitegedde bulungi nnyo. Nze eyo badde submission ye ku nsonga eyo. Kubanga ffenna tuli bazadde ate tulina abaana. Ate n'abazadde kino mukitegeere. Buli lw'ozaala omwana
gwe nga teweetegekedde bye bino byogenda osanga nkiddamu abazadde rozaala omwana gwe n'oteetegekera n'oteeka hope essuubiro lyonna mu mwana oyo omwana agenda kudisproving agenda kudisappointinga ku last right now twogerere essaawa zino abazadde abasinga obungi mulina abaana naye nga abaana tokuwanga wadde ekitole kya sabbuuni wadde ekkiro ya sukali naye nga muinvestingamu serezi zonna abamu badokita abamu batica abamu bali mubabyobufuzi naye nga tasobola kukola kubanga abaana nabo balina okutekalinga on life yaabwe kanjera kugamba buli sente yonna gy'okola ng'onyinvestinga mu mwana baako gy'oteekawo saving egenda okuyamba after 60s 70s otherwise mwonna osubiriza mwana ku mbeera y'ensinga bw'ekyuka muganda ogenda kubeera surprised ojja kufa pulesa n'obulimu abo n'obulimu abo bukusanyala naye nga tutegedde ekigenda maaso mu nsi ensi yakyuka buli muntu alabako mwalina okuyita era mwalabire bijja bitambula ng'entulege otherwise abazadde buli kyokola koza kabanye ng'akoza n'owebbwa nti olina okwesevingirawo omwana wo atuukira okugenda nti ali independent nga nawe osobola okwebeezaawo gamba ng'olina bizinensi olina ennyumba z'abapangisa oba oli ku faamu yo weetuulidde ng'omwana obazze oba tazze osobola okweyimirizaawo otherwise mu abazadde abateeka hope mu baana kamuinvestingemu ssente in return ajja kunziriza oswadde kwena ensi edduka speed ojja kufa pulesa bakusale ng'ofudde ate bakuziike ensi esigale ng'etambula kigula lugi nkigadde ngenze ku video yandeesa alright Yoseri kansubire nti omaze okutuuka Yoseri tibahabulwa kino kyekibuuzo kyensooka okubuuza mutabani wa Kalekezi nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe owaayi bannayuganda mwatufuulira ddala mbuzi zino ezaabitanga temukyatubula mu magezi nkiddamu Yoseri bannayuganda bafuulira ddala basiru mponga byo yabatategererako ddala ng'omwogezi wa poliisi olw'amagye kansubire nti mutegeera bulungi nnyo oba mubulamu okutegeera ngera babuuza kuva ddi mu buli kimu kye mukola mukikola mu gibeesinga wano mu Buganda Yoseri lwaki buli kintu kyonna ekikolobero kikolebwa mu Buganda lwaki buli kintu kyonna ekikyamu kibeera mu Buganda wano Senyiga lomumema gwa 11 yajja yasibira mu Buganda era wabadde okwetula Buganda Ebola wazze abadde mu Buganda okwetula Buganda tava lwaki ADF noga nti operatingira mu Buganda on a daily basis onoonya mu Buganda ate ng'onoonyeza amanya ga Kisiraamu wakite mutubala mu magezi mwagambye nti mwakutte omusajja emakindi awo n'ebyokulwanyisa era nga wa ADF olwenjagala omwogezi w'amajjajje ekisookera ddala ADF ye Museveni era n'obuyekera yabutegeka ebintu byonna mukola tubimanyi bulungi nnyo nti bitegeke bulungi nnyo njala sooka kubuuza bakulu mwe batugamba nti omusajja abadde wa ADF mumaze ebbanga mutambulirako mpaka lwamwamukutte naye njala sooka kubategeeza omukulu ono bwe yabadde ayogera omwogezi wa poliisi ebiga byayogedde nga tebikwatagana facial expression and body language byawukana ku byayogera ekyokubiri oŋŋamba otya nti omusajja mwamukutte nga wa mumaze ebbanga mutambulirako naye buli kintu kyonna ekyabadde ku siini kyabadde well organized bwe tuba tukola search nga tuli mu investigations bwe tuba tukola search ekisooka wateekeddwa okubeerawo nga chairman w'ekyalo waali ate ne suspect gumwaleese oba in fact mwasega mu suspect mulaze temulese tabadde ku TV temula why luli mwagenda ne mukwata obwana obuto obw'emyaka 8 ne muteeka ku TV ne bwogera ono suspect gumwakutte makindi mama leero temwayagadde muteekako mu kamera gyayogera abuulire ensi luli mwaleta mwana mu myaka 7 ne bwogera kale mwagambye suspect tetugenda muteeka mawulire whom are you fooling kyetuyita search nga munoonya obujulizi suspect yennyini gwe bakutte mulina omukwata ekisookera dda mulina omukwatira ku kifo wennyini ku siini kyekisooka naye ba temukutte ku siini ne muleeta ne mutandika ne muyingira enju nga chairman waali ne mutandika okukebera kisenge ku kisenge ne mufuuza buli kimu nga kimu recorded
naye ennaku zino muyina bannamawulire abammwe abaseemwayo aba iso ne bajja ne bajja ne kamera ne bakola buli kafankula yena ne mujja ne musetting ebintu ng'ebintu byonna biraga nti ebintu bipya biteekege kati ababagana amasasi gali well reserved nnyo gali arranged nnyo Kampala gekiramu soke muti zino chemicals wagenda okuva okulya nokombe sowani bucket mpya bwe tukuteziriko wadde akafuufu obudomola bupya tebuliko wadde akafuufu obudomola bupya tebuliko wadde akafuufu bwonna bupya bulungi nnyo tebuliko wadde akafuufu awo bucket tekuli wadde akafuufu njoba zibazimaze mwezi nezino bucket zabadde za lunaku lwennyini lwakutte mbolo bamukutte ne bana basajja bategera lunaku ki amasasi gagano gana amasasi mwagambye mwakutta amasasi ne mondo era gamuga pisto kati bakulu twagala tube bantu bakulu nga tutegera bulungi nnyo mwakutta amasasi mwakutte ne mondo naye ebintu bimwakutte byonna nga tebikwatagana byawukana biringanga era mpale za Museveni tebikwatagana bibyo tuvudde awo video yeruwa lindako omusanyikanzanya video eno omuntu kuba kutte wulira bulungi nnyo okuba omutujju Muhammad Kayemba ngolumye yita MK abyokwerinda bagamba bamaze ekiseera nga bamulondoola omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirano Patrick Onyango agamba nti Kayemba n'abalala enteekateeka yaabwe ebadde yakulumba mmotoka z'abakungu ba gavumenti ab'ebyokwerinda ssaako abantu ba bulijjo naddala awali omugotteko gw'ebidduka ono abadde aliko waapangisa mu Kigaga zone ku luguudo lw'Essalaama. Pause. Ulira omwogezi wa poliisi yagambye nti bano badde bayina enteekateeka eteega abakungu ba gavumenti nga bali mu convoy babakuba amasasi oba batege boom nti bamaze ebbanga bamulondoola kati njagala otunulira kye tuyita facial expression yengeri omuntu gy'atunulamu body language nga ayogeramu ebigambo otunule omusajja ne stories yabadde agenda okwogera tazimanyi mugena tune engeri gyafulumyamu ebigambo n'ebigambo byayogera nga tebikwatagana omanyi bano abasajja bayaaye tugenze maaso wulira bulungi nnyo kati gagundi situwagala mbere basiri nnyo kutuuka ku the extent tusinga fata abataga nti twasoma njala kubuuza bwe mba mulina evidence eraga nti bano babadde ne mission ekuba convoy z'abantu mujulizi ki aliwo era mujulizi mulaga nti bano abantu badde bagenda kuba convoy z'abakulembeze kubanga mutya kiki nabagasa corporation mutekedde kubanga mulina obujulizi either buwandiike nga buli verbal oba nga buli recorded mu audios omutayagadde kuzanya buli luddawa brains a monk kati mulizo no musajja nga yogera ebigo byagenda okwogera asika bisike yina tunda omuntu wango oyogera straight amaaso gano gabira mu kamera noyogera ekigambo nga okijja muto kina ko buvunanje nira bo musajja no byayogedde Gochami okatono ku luguudo lw'Essalaama mu Kigaga zone mu Gombola y'Makindi ab'ebyokwerinda kuli poliisi etegulwa bomu poliisi erwanyisa obutujju sakaba amagye ga UPDF basazako ennyumba ey'emizigo ebiri ennyumba entere mu kikomera era nga Muhammad Kayemba ng'olumu yayita MK n'abalala batanategereka we bapangisa ola kigambibwa nti babadde tebasulawo abakugumbye okunoonyeza okwenjawulo ku bya bomu batandise okubako ebibeekebejja okuva ku ssaawa 6 ez'omutundu era nga bamaze essaawa 5 namba okuŋŋaanya kibalisa obujulizi ku Kayemba bane bamusindise ajje akube maddala abakulembeze ba government officials abatambulira mu convoy oba mu lunyiriri lwa motoka oba abakumaddembe abatambulira mu lunyiriri lwa motoka oba convoy oba tasobodde okukuba abo agende mu kifo kyonna eriwo jam akole kyasobola kukola ki okukola mu bizuuliddwa mu nnyumba eno poliisi byeraze bannamawulire kuwaddeko emmundu ekika kya AK47 amasasi sako emmundu eya AK47 n'amasasi naye tunuulire emmundu bano abasajja balina emmundu zebajja ewaabwe zebateekako ez'ebizikiti naye ze zimu ku mmundu zino enkadde okuva eri gye bajja batta abantu zonna zemmundu zebajja bafulontinga wulira bulungi daba emmundu yiye emmundu mugira emmundu teriko na kiti yonna nkadde nzibu kati ate amasasi mapya emmundu bano abasajja babategerano tugenze mu maaso okozesebwa okukola ebiwatuka ebintu gye twazudde abakozesa
eyokola ki eyokola bomb twazudde material ba gye bayita falcon waliwo endala gye bayita sulfuric acid ne powder za njawulo waliwo nitrate lead nitrate n'ebintu ebirala poliisi enyenyedde bikozesebwa bino obudomola bupya tebuliko wadde enfuufu eri mu butale mu butale bwawa naye abantu tebamanyi sebo omwogezi wa poliisi specific markets ki batunda zino powder chemicals mugamba zibaba bakutte n'abasajja bano waki tembala mu bantu amagezi kati National Bureau of Standards ekebera emitindo gy'ebintu bino emanyi specific markets batunda ebintu bino era nga n'abagenda okugula ebintu bino either ba chemists oba bantu abakozesebwa ku byokwerinda mulese ensawo namba mbwe erimu powder waliwo tugenze maaso how dangerous it is naye bo babimanyi ebizuuliddwa bigenda kutwalibwa okwongera okwekebejjibwa olida kati ebintu bino bagenda kutwala eri mu directorate ya forensic eri naggulu bongera okwekebejja n'okukola more analysis okulaba nti bino bintu ki ate singa already amaze okuspecifying ebintu bibasanze ku scene kati agambe nti bagenda twala ebintu bino ku directorate ya forensics enaggulu bongera okukebera biki already you have already specified chemicals musanzeewo ne gye betooze babigula ate ogenda ate lindako ogambye nti bagenda kuddamu bekebere nga bagenze enaggulu tukimanyi nti abakugumu okukebera ebintu bino era beba forensics n'ababomu squad bw'amaliza mu video agamba nti bwe bikina bakiganye tujja kwetaagisa abakugu abalabe balwa mu Uganda abantu abali qualified okukebera ebintu byonna biba forensics n'ababomu squad bala kibe mugenda okuleeta video yino kangikomekkereza okukakasa ebimu bayinza okuyita ebitongole birala bitongole ki batwegateko bitongole ki bitongole ki amasasi mapange bulungi nnyo bastola songa magali 12 tegabaddemu wadde akaveera kabisenga kapya anti Uganda eri wakati nsi endala nga ensi ezo balina entalo sobola kwogera ku nsi ezo kubanga mbu Uganda eri wakati w'ensi eziri mu ntalo mbu kyangu nnyo omuntu ogenda okugula emundu n'amasasi n'obiyingiza mu Uganda n'ogakozesa okulwana naye ensi ezo tagenda zoogera mu investigation bwobanga oli conksure ku information gy'owa ngero olina evidence market gye batunda ebintu bino kiba kitegeeza nti you can easily identify abantu gye bajja ebyokulwanyisa kiki ekiganya okwogera ensi zino ensi gye tumanyi erimu olutale twetoolodde ye Congo kati sebo gwogamba otyambu ensi zitotole ziri mu ntalo mwe tosobola zoogera tugenze ate nekirala ogamba nti mugenda kuleeta bano babalemeddwa mugenda kuleeta ebitongole ebirala ebinoonyereza bitoko bisobole okuwa evidence ku bintu bimwakutte brain is a monk ebitongole biri ebi wano ekitongole kya poliisi ekikola forensics kyekitongole ekinoonyereza ku buli julijulizi bwonna obwetaagisibwa okukola balyoke bakole faro y'ekintu kino okujjako n'ababomu squad kitongole kikyemwina mu Uganda National Bureau of Standards tegenda kebera kilo za bintu biri original oba fake ne mumwe bwe mutulabako enviri nga tetukyazisala obwavu mulowooza tetuli bantu wala tutegeera kamalayo video yammwe bulungi nnyo amateeka tegakkiriza kwogera ku nsi ezirimu entalo n'ofuna amasasi n'ogula okoma wano mu Uganda mwena mujja mugagula abatuzibweko bebogedde kubadde basula mu nnyumba eno wamma sigenda kwongerayo Onyango go and eat your mother something because you think people are stupid that sisobola kwogera ensi zirimu lutalo mbwate tujja funa balaba experts mu Uganda mulimu ebitongole ekya bomu squad ate kya forensics kyekina obuyinza kati mwatunyalira mbweno mwe mujja kusirwaza banyamwe temujja tumanyira ku nsi kuno tukooyo obuyayi kyonna gye kiraga mufumba olugero luno okulutambuza mpola lugukire ku Robert Kyagulanyi Center. By the way, Mr. President, I'm here to inform you that whatever is taking place in Kampala, mostly in Uganda, these people are trying to cook around the story, and that story end up pinning you. So be aware, whatever is cooked by the police and military and the entire government, they are cooking this story, and at the end of the day, it will end pointing you, because I've got the reliable sources informing that
They are trying to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu so that they can put him under prison so that he can't again appear on the ballot paper come 2026. Naye ffe tugenda kutuukayo noza mukitegedde bulungi. Mukulu Onyango, bye. All right, awuvuddewo. Kati nga bwe bagenda nti ebintu bingi bitambula. Ekiri ekkongo mukimanyi muganda wange Pataja nabibagamba, ASP Asimwa nabibagamba ne mbitegeera. Kati njala bategeeza ekiri atabale kyekire nasigadde waka. Ekiri ekkongo kisa kitokota. Oba kitokota si kisandikire. Naye njala bategeeza na kino kakibagamba empola. Abasajja nabaga bajja kwekulira akabazize kugulu kati bakeekuliddeko. Wetwogerera mu kyali wa Yoseri Pilato naye mbeera si nnungi bamunyonyogera ebigere naye nga jjukira nabagambako Pilato kano kabagambako amasaagala mu bangi bawulire mbagambako Pilato bwe bagenda ne mukulu munne Yoseri Kongo bagende batenkula olutalo basobole okusalako ekitundu kiri ebintu bitandise beefuukira. Wetwogerera kati essaawa zino Pilato yawaayo Yoseri eri mu UN n'amwayo ne mu America nti Yoseri ya supporting M23 ne binyiiza Yoseri kati Pilato engeri gy'abakuba ennaku zino bazza Pilato talina asimbi. Pilato yabadde agudde mu mbiza abayaaye ebbaluwa yiino yabadde ku mutimbagano ate yo banaagyeganda yiyo yabadde agudde mu mbiza abayaaye. Jjukira Pilato alina abasajja bannannyini nsi ne tebamuli bulungi. Ebbaluwa yiyo nga Prime Minister ategeeza ensi ku biki ebyaguddewo kati kiri bwe kiti. Yoseri olwategeera nti Pilato amaze omuwaayo Yoseri n'agamba kana akasajja kandiddemu olukwe kankakolera olukolala. Kati munnange Yoseri ayinamu abasajja ba M23 ayinamu ne Kayumba Nyamwasa. Kati Yoseri ali mu contact ne Kayumba Nyamwasa kati baagala mujja kuulya gye bujja kano nga Pilato naye batandise munyonyogera ebigerewe kubanga eriyo abasajja byajjako obuyinza ate Yoseri yamuyamu olukwe. Kati Yoseri yagala kuzeeko Kayumba Nyamwasa n'abala bali Pilato. Kati nkambasomero ka message kano katono nnyo mulyoke mutegere Pilato ali mbizibu munnange wulira nno etambula bwete. Republic of Rwanda, eggwanga erya Rwanda, the office of the Prime Minister, office y'abasaba minister, communique etegeeza bwete. The night of January 11th in Kigali, the military service interrupted a military network with ammunition and other war materials after having made inquiries in the military service confirmed that it was a plot to seize power by force. Bagambye nti ng'enaku z'omwezi 11 omwezi guno gunyonyi gwe tulimu ogwa January mu kibuga Kigali Rwanda ekitongole ekyamagye ekikettera munda mu ggwanga lya Rwanda kyasobodde okugwa mu lukwe olw'abasajja nga balina ebyokulwanyisa nga n'ebyokulwanyisa ebyolutalo oluvannyuma lw'okuba nti baafunye okutegerezebwako nti wabaddewo ekigendererwa eky'okutwala obuyinza n'amaanyi mu ggwanga erya Rwanda. Biri wa Pilato mbagenjogera mpola tugenze maaso. The Rwanda government deploy and strongly condemn the participation of Rwanda in this coup d'etat operation. Eggwanga lya Rwanda mu ngeri ey'okuvumirwa ekikolwa kino ekyokwagala okutwala obuyinza obw'ekimpatiira bakivumirira okuba nti ekintu kino kyabaddewo era nga bakyanoonyeza kyavudde ku ki okuba nti badde baggyewo gavumenti eyo. Tugenze mu maaso. To this government impose the curfew every 9 p.m. and launches the procedure of identifying all foreigners residing on the national territories for the investigation service section will be applied for every traitor Rwandan citizen. Bagamba bati nti enkola eno gavumenti yataddewo curfew oba ekkomo ku ntambula ng'enkomo lino litandika ssaawa 3 ez'ekiro era kino kigenda kuli muntu yenna omugwira okuba nti osobola okwennyonnyolako woosula woobeera n'ekyakuleeta Rwanda kasitoma ng'osangiddwa mu kitundu mu ggwanga lya Rwanda nga n'okunoonyeza bwekugenda maaso okuba nti bayingira n'okunoonya abagwira bonna ababadde mu kintu kino wepo n'abanyarwanda bennyini abadde mu kwagala okumamulako gavumenti ya Pilato. Tugenze maaso. Dawn at Kigali, January 12, 2023, on behalf of His Excellency,
the President of the Republic of Rwanda, Paul Kagame, nekisainingibwa Dr. Eduardo Ndigirigente, Prime Minister. Kati, already ono ya biri mweno Yoseri tibaburo tabasira mtano wakali nsire tensezide sanga bisibuloso ngati Pilato previously ya muwayeri na aga akasajja kano kandi demo kati ara kuseyoga nange mbagambi nabagambe ekigendo twala abasajja bana babiri bonna kijja kuveeje mbagati ekiri atabale kikiri nasigadde waka omuntu yenna eyagende Kongo mujja kukijjuka mujja kajja kya badjutuka nomukitegedde bulungi yensonga lwaki mwana ka video akade ku mutimbagano Pilato bevide n'agamba nti nze saagala muntu atiisa era buli muntu yenna omanyi nti oli mu Kongo nga wava Kongo ngenda kukwatagana gavumenti yetu zeemwe namwenda abakongo muddeyo Kongo kubanga yakitegeddeko abali mu kintu kino beba obudde buno buzibu nnyo awo njala kuyita mu kuba information ena nyingi njala kuyita mu information ena nyingi alright tugenze kuono mujjukira batwali mu Chogam no sorry betwali mu kiseera kitwali mu singa 14 nga batugadde ovuyo bungi nga abaana n'abazzukulu abakona b'emikwano bagula emmere okulisa bana Uganda omwali amayinja omwali amayinja amasonko ne bagwa bidde n'obuwunga obufu kati omwami omu ku state agent aludde nga akolya government nga bamuteka mu sente okuzimba za KDZ moro kati mbunembu yabuze bamunoonya era bamutaddeko ekiwandiiko kya milioni 5 bomufuna gyali bamuyita yeeyita Mr. Horad byamugisha yono gomanyinga aponye yabuze naye ekyamubuziza kamba weko katono kukulu ku information gye nafunye kati wulira mujjukira omuwala go basalako engalo oluvannyuma ne baleeta omutwe nga bamugyeko omutwe nga bufu kati omwami ono aponye yomu kuba state math machineries abadde bakozesa sente za government okuzimba ebizimbe ne bagamba nti buli mugagga yenna badde akolera mu 7 Yoseri yagala bintu bye ng'obudde bukira kubanga ekiddako takimanyi factors ziri 3 muziwulize bulungi nnyo ensonga lwaki omwami ono yabuze bawambye omuwambe 1 either babadde bamunoonya bawe ebintu byabwe ne yeebuzaabuza ng'afuka anaaba ne bamulinda kati ezimu ku koze zaamukwasizza either kugenda kubawa transfer forms zaabwe kubaddiza bizimbe byabwe kikisooka ekyokubiri Katonda abamuyambye n'akomonga mulamu ajja kuba n'omukisa bw'abanga amaze obba ebintu bwe nga temulinaako buzibu bayinza omuta naye ajja kuva nga amaze omusibaga era tajja kuwangala bbanga ddene aponye ng'afudde mujjukire ono ayina akeedi ku Arua Park impitirivu ayina aponye hotel ayina na is it mega standard supermarket eniru waggulu ku park empya ne wala zonna zono omwami naye ng'ajjukira za first family kati ye mwami yinasiriza abaana abantu bonna kati batandise okunoonya abagagga bakwata kimu ku kimu nze mbagambi either abadde ababuzaabuza nga tayagala bwa bintu byabwe kubanga ssente azinda z'abaana abasajja bwadda nga mulamu Katonda yamanyi bw'anaaba nga afulumye either ku bintu bibiri ayinza okuba nga mufu oba ng'amaze omusibwa mu byobutwa afe ngaye baakola omusajja wa Avema mwenna bamanyi Avema ye musajja eyazimba ebizimbe bya Chogamu wali eyizitibwa Obwebajja naye bambi temwategera nti sere zaali za Museveni ne family ye ne babba sere za Chogamu nakati ebihoteli byabeeramu emiti kati nonde kibagenda omukola aponye so bamutaddeko milioni 5 amalabako naye nga yabuze naye nga jjukira ono muntu waabwe jjukira batuwa amayinja ne batuwa obusonko n'obuwunga obwalimu envunyu ono nga yomu ku baali ba suppliers ab'ebintu ebyo kati yabuze bamuwambye abasajja baagala bintu byabwe kali awo nvuddewo ndyoke ngende ku information endala manyi jala kuyita mu bwangu information na nyingi ate obudde bundeka alright kati nange budde nga budduka ndowooza kansooke neno statement mwenna mwalabye ebyabadde ebusoga n'ebbaluwa eyawandiikiddwa omukulembeze n'akakiiko akafuzi aka National Unity Platform okuyimiriza mbagirawo abakulembeze ba National Platform abamu mu bitundu by'ebusoga byavudde ku kavuyo akabaddeyo oluvannyuma lw'abantu abatanategereka okulumba maama w'omu ku bakulembeze ba National Platform omu gwe bayita Pastor Andrew Muwanguzi ne bamulumba omwagalo mutta so byavuddeko ebbaluwa eno ka video bankyakayina wano mbalageko entabo we yavudde ka video nkalina wano ne mwakalabye
kebadde balumbira mama wa muwanguzi ke kavuddeko ebintu binenge ekintu kino kivudde mabega nga kizze kibeerawo nga waliwo obutakkaanya wakati mu bakulembeze ba national platform mu bitundu by'ebusoga kati ebbaluwa eyawandiikiddwa abamu asabye nzijenjogereko nje bataputule gyenjagala okuyitamu mu bwangu esoma bwete esoma January 12 mwaka 2023 okuva mu national platform statement on suspension of the leaders and appointment of special committee to investigate their conduct. Bagambye nga January 12 mwaka 2023 mwezi gwa January mwaka 2023 ekiwandiiko kino nga kiyimiriza mbagirawo abakulembeze era n'okulonda akakiiko ak'enjawulo akagenda okunoonyereza ku mbeera n'enneeyisa embi ey'abakulembeze abawumuziddwa. Tugenze maaso. The past month there have been many scrambles in the fight and divisions between some of our leaders from Busoga sub-regions. Those divisions have greatly damaged the image of national platform, threatens amongst our members and supporters. The divisions have been aggressive. The divisions have been aggravated by several leaders through their communication and various media houses and social media platforms. Bagambi babate nti emyezi giyise nga wabaddewo obugugulano n'okulwana n'enjawukana wakati w'abakulembeze mu bakulembeze ba national platform mu bitundu byonna ebya Busoga ngera obugugulano buno buvuddemu okwawukana n'okuleeta ekifaananyi ky'ekibiina kya national platform wepo n'okuleeta akasamalo n'okutiisatiisa eri members abamu wepo n'abantu mu Busoga n'okwawukanya abantu bonna. Kino kivudde ku butakkaanya obaddewo mu kitundu ekyo eri abakulu abakulembeze abo. Kino kivudde mu njogera mu bikolwa n'okubiyisa ku mawulire ku mitimbagano gy'omutimbagano ku intaneti okubanga bibadde bikola bitambula nga bisasamaza wepo n'okutiisatiisa abantu n'abantu abamu okubatuusako obuvune. This goes contrary to the obligation of the member and leaders within the party as stipulated by the Article 5.3b of our Constitution, which requires all members to conduct themselves in a manner that does not bring dispute to the names of the party. Bagayibati nti kino kigenze okubaawo nga kino ekintu kyonna kigenda maaso eri abakulembeze ne bammemba b'ekibiina kino nga kisinziira okuba nti kyonoona ekibiina kyaffe n'okukireetako ebbala ebbi nga kino kiwandiikibwa mu ssemateeka w'ekibiina mu kawaayiro 5/3 akassemateeka w'ekibiina akeetaagisa buli mukulembeze yenna ow'ekibiina okuba nti yeeyisa bulungi nnyo obutaleeta buvuyo n'okuba ng'akulembera abantu bulungi nnyo mu kibiina kino. Tugenze maaso. The party has made several attempts to resolve those matters amicably but to an over. Bagambye nti ekibiina kifuddeyo nnyo givudde katono nnyo okubanga kibadde kigezaako nnyo okuteekawo embeera ekkakkanya wepo n'okuteekawo entotto okusala ensonga zino zibeere nga zidda mu nteeko naye bino byonna biremeddwa okubanga bituukibwako mu ngeri yonna ebaddewo. Tugenze maaso. Accordingly, the president of the national platform, the elected president Robert Kyagulanyi Ssentamu, had with immediate effect suspended the following leaders from their respective offices and instituted the committee to investigate their conduct and advise the party on the way forward. Bagambye okusinziira ku mukulembeze omulondo w'eggwanga era nga ye mukulembeze w'ekibiina kya national platform omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu Bonnambiro yalagiriddewo abakulembeze bano bawummuzibwe era n'alonda akakiiko mbagirawo akagenda okuba kakola ku nsonga z'okunoonyereza ku nsonga ezivuddeko obutabankola obutakwatagana mu nsonga zino ez'okwawulamu n'okutuusa obulabe ku bantu bannaabwe era n'alagira abantu bano wammanga okuba nti bagenda okukolagana okukwataganya ensonga ezo nga nina bwe gisimufundize olw'ensonga nti zino si z'embeera ekibiina mwe kitwalira ensonga zaakyo. Abakulembeze abawummuziddwa mu bbaluwa eno be bano wano wammanga. Asooka mulimu Bijirwa Moses ono nga yamyuka omuwandiisi era omukubiriza w'ekibiina kya National Unity Platform mu Busoga region. Mulimu Pastor Andrew Muwanguzi ono nga Eggi Head of Patriotism and Ideology. Mulimu Bam Lulenzi Coordinator Busoga Sub-Region. Mulimu Mukuve Ayagalachi Jamal Eggi Coordinator Youth Busoga Sub-Region. Mulimu Nsongambi Saulo Eggi District Chairperson Jinja.
bano ge mannya 5 agawumuziddwa era nga tebakkirizibwa kukola mulimu gwonna ku lw'ekibiina kya National Unity Platform mpaka ng'embeera zino zonna zimaze okutuzibwamu era ne ziddibwa bulungi nnyo. Tugenze mu maaso. While on the suspicion, they are not expected to carry out any function of their offices or purport to represent the party on any platform and in any capacity. Mu mbeera ng'ekyagenda mu maaso, abantu bano nga bayimiriziddwa tebakkirizibwa wadde okwesaalimbisa wadde okukwata ku kintu kyonna ekyekuusa ku mirimu egy'ekibiina kya National Unity Platform mpaka nga embete zeeno emaze okuteekebwa mu nkola, kubanga bo ng'ekibiina kya National Unity Platform tebakkiriza bikolwa bino ebyakasasamalo n'akajagallo n'embeera gye beeyisamu nga bakulembeze ekyobola ekibiina kino. Tugenze. In the suspension committee promises of the following leaders, bagambye nti akakiiko akalondeddwa akateekeddwa okugoberera ensonga zino n'okutuuza abantu bano okunoonyeza ku kibigenda mu maaso kaliko abantu bano wammanga. Kuliko OHT wa John Mugisha, ono yamyuka omukulembeze wa Fulbert Kyagulanyi Center mu maserengeta ga Uganda. Kuliko Honorable Aisha Kabanda, ono yenga vice chairperson. Kuliko Mr. Kanabi Moses, member. Kuliko Mr. William Ondiga, bali ku Dembe, member. Kuliko Mrs. Kasimu Fatuma, member. Byebyo nga bibadde baluwa sijjaji bali okuba njagadde ogibayitira mangu musooka mutegere nga bayabadde kubanga mwali mwabude nga temutegedde muntu ki asobola bibavunulya bulungi nnyo. Kale bayinza okuba bivunudde nange nsemu bajjunnyole bulungi nnyo muleka mukitegere bulungi nnyo. Ndaza mukifunye bulungi nnyo omusera kati awo wenvudde kati ngenze ku information endala. Alright. Bannakampala mwenna abali mukono wa Kiso Ntebe mugenderere nnyo amazzi ge munywa. Nabagambe enzita y'abantu nnyingi nnyo basobola okuyita mu mazzi okubatta. Amazzi agali e Kampala gawunya gakyusa kkala okuva gava ku kalalesi etaliimu kkala yonna ne gadda mu kkala enzirugavu ne gadda mu yakiragala ne gadda mu etategereka gajja gawunya galinga ng'empitambi. Kino nakiba postingide mwakirabye njala bategeeza mwenna mwegendereza abanywa amazzi nti amazzi ga Uganda tegali safe. Amazzi ga National Water and Sewerage Corporation si malungi kunywa kuba gajja baleetera ebintu mutajja kutegeera. Wano tuli mu economic crisis nkiddamu newankubadde mula ebivulu bigenda mu maaso embaga zitinkanga obutiko naye ebyenfuna biri bibi nnyo mu Uganda to the extent nti ebitongole byaggala lwakuba tebasobola bategeeza nti byaggalawo. Nkiddamu ebyenfuna biri buli mu Uganda to the extent temujja kutegeera olw'ensonga nti kati baateekawo buli kimu ekibuzaabuza media muleme kutegeera. Amazzi gaagano machafu gava mukatampo gavo gava mukatapu naye amazzi machafu. Kati mulowooza munywa amazzi kumbe munywa sewage kennyini gwe muli mu kunywa. Awo nvuddewo njagala kuyita mu bwangu. Kano njala kagende gye muli mwenna bentegeeza nti eggwanga liri mu ntata ya byanfuna. Nfunye information okuva mu bitongole ebyenjawulo mu gavumenti enfuye ekimpatiira. Njala bategeeza ne parliament yennyini terina wadde omusimbi ogukwa terina dde ensimbi. Nga we twogerera bame ba parliament bamutaba ku byala batakyajja tebanafuna musala teguliyo ne commission tebamufuna ne sente batulya mu kikezi muti banazifuna parliament terina sente lwakuba tebaagala kyogera. Mujja kirabanga ne masaduli ntakyalabika nnyo ku media kuba talina sente za gavana zitambuza ekitongole teziriiwo. Ne masaduli bwawerawo sente abeera akaga atambula ennaku zino sente teziriiwo parliament ekyanyuma ne sente ziriiwo kati kino kitwala ludawa. Ministries ezimu ziri dormant kuba tezirina sente. Abamagye nababule mu Somalia ekiriyo kifumba mutoko mu UPDF bo baasirika naye kinaddako mujja kiwulira. Bano basuubira nti bagenda tambuza ensi nga talina nsimbi mbagende parliament kenyi talina sente. Abakozi ba gavumenti abasinga obungi bali bagenda mu kulima kyokka taamu zigenda kudda mwezi okusomesa. Mujja kulya nga bakasomako wiiki 2 oba wiiki 3 abasomesa batandika okwedima abasawo beedime poliisi yeedime ekigenda okuddako mugenda kitegeera kubanga tebalina sente. Twade tuliawo ne bapostingira nti mwenna abali mu Dubai oba United Arab Emirates okwetoola mu bwakabaka obuli mu ggwange. Nafunye information endaga nti embassy ya Uganda mu ggwange eryo oba ne consulate bigenda kuggalwawo olw'ensonga nti tebakyalina nsimbi zisasula renti zisasula bakozi zisasula masannyalaze
mazzi na buli kimu ekikozesa mu bulamu obwa bulijjo. Nabagambye nti era embassy eno eneetera okufuulibwa bed space gye bujjawo katono nnyo kubanga ye nga ambassador oyo wannume ekibedi gakabaga akomba musajja wattu naye tetaziraba kati njala bategeeza ebintu bino mu biranga by'okuseka. 1 Museveni yaleeta ekizibu mu ggwanga yakola ensobi mu economics nti ye yagamba seera ky'olina ofune ky'otalina ekyo mu economics kikyamu. Mu economics tugendera ku demand bwe bwetaavu obwetaavu bw'ekintu bwe bubeera wekitegeeza gwakifulumya olina kufulumya kingi nnyo olyoka ofune. Museveni yagamba nti gwabeera obwetaavu bw'ekintu seera ate ekyo ekintu ofune ky'otalina which is wrong. Eyo tamu economics teriyo kubona bagamba no brain is a monkey. Economics basoma wa lutalo na mundu bwe mbanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai economics obutufu bwati bwasoma mbanga mbadde ntunda ebikopo 10 ebya chai nefuna bakasitoma 20 ku lunaku siteekeddwa kuseera kyayo no mujja ku ndoso ko muteeke ku 15. Nina ku making sure ndi ngule binika esinga ku yebikope 10 so that bakasitoma bali abeyongeddemu 10 nabo osobola basaviga ku sente zezimu. Demand mu simple terms the demand determines the supply. Nti obwetaavu bw'ekintu bwe wuyimirirako obungi bw'ekintu ekifulumizibwa so si nti obwetaavu bw'ekintu ate kyongezo ensimbi no. Kati Museveni yagamba nti seera ky'olina ofune ky'otalina ekyo kikyamu economics tekiriyo. Bw'obadde otunda ebikopo 10 ebya caayi ng'obitunda nusu 10 bakasitoma beyongerako obulira bafuka 20 caayi tomuteeka ku 15. Oyina genda n'ogula ebinika ennene ejjamu ebikopo 20 n'osigala nga caayi omutunda ku nusu 10 kuba bakasitoma beyongeddeko era osigala ofuna. So nga ate bw'onoddira caayi ebikopo 10 bibadde otunda nusu 10 buli kimu n'otunda 15 bakasitoma bagenda kati Uganda kirimu. Do you copy that? Mwasoma economics kati bwebuzibu obuliwo era essaawa yonna mukyawoza Dubai embassy nyingi zigenda kuggalwawo nga ne banasemba kuma nti ambassador wa Uganda mu Bungereza naye olumu agira n'abula ku embassy nga taliiwo n'abala bangi nyo bagenda badduka ku mirimu mpolampola badizaatinga kubanga tewaliwo ssente ziddukanya. Museveni yakola ekintu bwe kiti ensobi yalemera mu buyinza bwamala okulembera mu buyinza n'akulembera ababbi from day one ne babba ssente. National Reserve eba Central Reserve terina ssente zonna. Commercial banks tezikyalina na capital waazo ssente bazibbe mu commercial bank kyovula nti bwote bank eyagala nnyo abantu abadepositinga sawa zidrawinga. Withdraw kwe kujjayo ssente, deposit kwe kuteekayo ssente ng'ozitereka. Kati bank eyagala nnyo abatereka okusinga abajjayo. Yesobola kyogera mu bank oyagala milioni 10 kyasobola zijje mu cash bagamba linda mulinda ekisenga olunaku luziba. Kati ne ATM baziteekako limiti ssente z'owithdraw olunaku. Mobile money bamuteekako limiti ssente zonna okuwithdrawing kubanga Central Reserve teriyo ssente. Central nabaga Central Reserve yadda kwokero house ssente zonna nga bazikuŋŋanya ku border points mu Revenue Authority wonna we ziri. Ssente zigenda kwokero house gye bajja ssente zisasanya okulamu kazambi waabwe ate ssente tezimala. Kati kiyakola kiri bwe kiti. Mu simple terms you can't spend much than what you earn. Tosobola kusaasanya nsimbi nyingi nnyo kusinga ssente z'ofuna. Bw'obadde ofuna emitwalo 10 olina okusaasanya ssente nga tezisukka mu mitwalo 10 kubanga z'ofuna. When you spend much more than what you earn, that means you're a thief. Weetaaga okunoonyerezebwako. Bw'osaasanya ssente zisukka mu ssente z'ofuna omwezi obeera mubbi kiba kitegeeza balina okunoonyereza kumanyi nti ssente endala ozijjawa ezitopinga up okumala ebizibu byo. Kati gavumenti ya Museveni yaddira buli muntu yenna muvuganya n'asalawo muwe ssente asirike. One omuli ab'opposition omuli abakolako mu gavumenti ye ng'ate omuyeekera n'abasasula buli mwezi babeera ku peroolo n'ateekawo bala DC n'ateekawo bapiso bafuso bapuso bapigi bapuso bonna n'abateeka buli wamu osasula. Naddira n'asaasanya embassy buli nsi yonna waasobodde okuba nti ayagala interest z'abainvestor n'abateeka eyo kyokka nga ssente zigenda okujjukanya embassy ezo tazirina. Naddira amagye g'eggwanga n'agateekamu forces ezize n'ateekawo seemwayi iso seso puso byonna n'abiteekamu birina okufuna ssente. Kati nabanga alina okuteeka ssente mu banyarwanda bayingiza eggwanga okukompromisinga okukwata ettaka okulwana entalo e Congo okulwana entalo e South Sudan okufacilitatinga Rwanda Somalia Ethiopia nabanga yagazia expenditure ate income nefunda. Omanyiza njala basomesa ebigobero buli muntu akitegere bulungi nnyo. Kati Museveni yagaziya ensaasaanya ye
ate nyingi zayi nefundira ddala to the extent tugikubye ekigegudde. The fact is, oba the real reason as to why nti omusajja ono economy agisudde, one, yeewoze sente nyingi nnyo kati ali ku limit esembayo mu World Bank tabakyasobola muwola kubanga ali buki babayita baani babayita defaulter. Mu World Bank Museveni defaulter, mu IMF Museveni defaulter tasasula. Kati takyalina banki mula sente kyalina okukola kuchunya mu bannayuganda kubabba mu sente alyoka asasule n'ebyo byasasula takola ki tabirina. Kati awo wali ekizibu yagazi yensaasanya y'ensimbi nga nnene nnyo ennyingiza neefunda nitugikubamu ekituli kati takyasobola kufuna sente alina kuchunya bannayuganda alyoka afune sente naye ng'ate ebitwala sente bingi nnyo ebizingiza bitono. Nkiddamu ebitwala sente za gavumenti ya Museveni bingi nnyo n'ebizingiza bitono nga n'ekyandibadde kiyingiza sente yegwe munnayuganda. Naye ate munnayuganda tosobola competinga na muntu mugwira addukanya business mu Uganda kubanga tasasula musolo gw'osasula. Omusolo mukitegedde bulungi nnyo. Yeyo simple mathematics. Kati anytime eddoyo nti embassy emu yafuuse bed space temwewuunya bajja teekako office akatono okubuzaabuzaao oba manyi Museveni naku zomaziba next week oba next week ayinza ogendako e Dubai. Ndowooza ayinza okusabayo ka offer biki okula nti taswala nnyo embassy okuggalawo naye nga nedda nyingi zigenda kuggalawo ne ba diplomats bangi bagenda kutandika okudduka kuba tebalina musaala kimu kitegedde bulungi nnyo. Kati mulowooza mwe mukola bitambula bulungi nnyo. Reason as to why bintu bino bitambula yensonga lwaki bakyajja mu kaini box ko kutiisa tisolome kwogera ku nsonga zino kubanga bakimanyi kyokola kyamaanyi nnyo mukitegedde bulungi nnyo. So abasajja eyembeera gimubatuusizza mbuli ali ongoloza mbu tokyakola mulimu mukola bulungi nnyo Kyagulanyi kuga nti tulwane mpaka last. Awo nvuddewo katuwuliriza ngenda kuzannya ka video kano naye njagala buli muntu yenna ofuna ebintu bino bibiri. Ekisooka mu bulamu omuntu bw'afuna ssente ayagala nnyo okubeera nga mulamu era basinga obungi mugula life insurance abalala mubeera ne medical insurance. Life insurance osobola okuteekayo obulamu bwo n'obuyinsuwalinga nti bwe bafunye ekizibu ekiti famire yange mukisasula ssente zonna nezimwongeddemu nti ye egyo tuyita life insurance. Waliwo kye tuyita health insurance nti osasula eddwaliro oba osasula insurance nti bwe mba ndwadde wa famire yange teyeetaaga kusasula ssente batola ku ezo bintu bibiri byanjawulo. Kati waliwo omusajja mu Faransa mugagga yasasula insurance n'ateekayo kye tuyita life insurance ya bukadde na bukadde bwa $1 nga bw'afa ssente zino famire egenda zifuna. Kiki ekyaddako gaayo ono yakola obusiru ayina abangi mulaka mwabukola nnyo. Gaayo ono yamanya nti ensi yalwana ne ssenyiga 19 bwepo n'engemeso zonna ezaaliwo nga abasajja bana bakola engemeso zino bateeka ebintu bino ku website ne bagamba nti bakugema bino bye biyinza okuviiramu era ne bagamba tebalina buvunaanyizibwa kusinga bakugema kiku kye kikutuukako bagiteeka ku mitimbagano wonna baga nti ffe tukugema ssenyiga 19 ebikuvaamu tetuvunaanyizibwa ku byo ne bateekawo n'obukwakkulizo obukulaga nti bino bye biyinza okuvaamu mu bintu bino naye ng'ate balina okukola kye balina okugema. Kati gaayo ono yakkiriza ye n'agenda wiringire ne bamusibaga. Bamala omusibaga munnange ng'afa famire ng'ekireyiminga mbu oyagala ssente ze babagambye nti ekituufu kiri nti tetugenda basasula millions and millions atalamu ze yasasula ensonga nti yagenda okwegemesa ng'amanyi kiki ekyali ku website babaga nti bakugema tebavunaanyizibwa ku bivavu nkugema kati ebyamusse tetuvunaanyizibwa ku nsimbi ezo kati buli kimu kiweddeyo tubanjibwa n'abala bangi babikola. Ka video kaakano kankabazanyira mutegeere mulyoka mutegeere kye tubagamba nti bwe tuba tubaga temukola kintu gundi mubeeremu n'amagezi kankabazanyire. Dr. Peterson Pierre with America's Frontline Doctors bringing you today's Frontline Flash. So in France, there was an elderly, wealthy businessman who got out life insurance for millions of dollars. He got the COVID vaccine and he died. So the life insurance company is not paying out because they decided that the COVID vaccine is a medical experiment and death from a medical experiment is not a covered entity. Furthermore, even the judge says that
The side effects from the vaccine are well known. They've been made public. There's absolutely no way that this gentleman could not have known the side effects. He willingly chose to get the vaccine, and he died as a result. And because it was a choice, they're calling it a suicide. And suicides, along with death from experimental drugs, are not covered in life insurance. So I know what you're thinking. Oh, that happened in France. Yasigera kidambuli omu weterewo kyoyagala kulenga abantu abakulu. Kale kanyere ku information tudduke kubanga tusigaze dakiika 3. Alright. Iyo diversion ibagambye economic crisis ibagambye biche bifacinga imwa atugenze ku Nambole. Ettaka le Nambole njagala munjulire ng'abantu abakulu babadde wano. Ekisaawo kye tutitto ku ttaka lya Buganda. Nawulira story ettaka eryo buli kimu kiriwo. Nembagamba nti ekisaawo kino nga kikola kyakolebwa perimeters yetuyite bisaakaate byasookawo nga tekyafikitinze bantu bali Rwanda balisigaddewo. Naye we twogerera essaawa zino Janet Mohozi n'abasajja abali mu State House mu mafia baagala twala ttaka lino. Before bino biranga tebinajibeko no vetting ekisaawe Nambole. Already baali bazimba ddanga babeetolozza ettaka lya Nambole limu balitutte. Ne basibirayo n'abantu. Ba state agents, ba state mafias. Era bino nga tebinnabaawo kati bino ebyekwasa mbadde bali innovating nga sibe bazimbyeko ettaka lino baagala ditula nga limaze kuzimbibwako kisaakaate kyonna. Naye bino byonna bigenze okubira nga okuzimbako ebisaakaate bino byatandika dda ba individual muno nga bikulembeddwamu ba state agents nga baleadingibwa mu Hozi ne Janet ne Museveni nga beekwasa mu simu bya kisaawe kumbe bananyini baagala kutwala ttaka lino. Otwogera abantu abali kutakulika ettaka lya Buganda kuliko n'embuga za Buganda n'embuga y'omuzimu gwa Nambole. Abantu abasoba mu 5,000 tebakyasobola kufuna access we bayita. Babasibirayo. Babawadde ennaku balyamuke then bamala okukola ki batwale ettaka eryo. Kino kyenjogerako nkibategeeza nti tosobola kuddira muntu n'omusibire kuwa badayita ng'ate kubo n'abasooka okuzimba ekisaawe perimeters ze baazimba zaali tezituukawo. Ekigendera kyammwe ki? Abasooka okuzimba ekisaawe China perimeters ze baakola oba ekisaakaate kye basooka okukola kyali tekiyiteyo gye muyisizza kisaakaate kino. Waba muyina personal interest buli kimu mwagala mukitwale. Ne basajja mmwe ettaka lino bagenda baziika nali kiki? Kubanga oli omwana bwe yakuba essimu yaŋŋamba nti omulambo gwayita mu kituli neebuuza yi omulambo guyita mu kituli kitya. Naye kambazanyireka video kantuve wano. Kaakano mulyoke mutegeere ensigo etambula bano abasajja b'ettaka bagenda ditwalawo bannange. Kaakano abatuuze ku kyalo Katooke ekisangibwa mu zooni ey'Ekireka mu Wakiso bawangalya ku bunkenke olw'abaddukanya ekisaawe ky'e Nambole abasiba ekikomera okwetoloola ekyalo kyonna ne batalekaawo na mulyango we bayitanga akati bayita ku kigoma ekikulukusa Kazambi. Bw'owulira nti abatuuze ku kyalo Kiramba beeyambisa kigoma ekikulukusa Kazambi ng'ekkubo okuyingira n'okufuluma ekyalo oyinza okuwakana okutuusa ng'olabyeko nga babikozesa. Bano basoba mu 4,000 okuli abasuubuzi abalina okusobola ebintu ebweru w'ekyalo kyabwe, ababeera abalwadde, abaana b'amasomero, abakyala b'embuto n'abalala. Kino bagamba nti kiteeka obulamu bwabwe mu matigga nga mmeeya wa munisipaali y'Ekira Ssaalongo Julius Mutebi bw'annyonnyola. Addemu abantu abawera 2,000 kati bayinza okuba balimu abantu nga 1,000. Naye bwe baba nga balina abakyala bagenda kuzaala n'omujja kulabayo n'abamu abali eyo munda omukyala gwe yakazaala bakamulongoosa bamuyisa wano ku bibaawo. Waliwo omusajja omukadde yafudde yadde wa myaka 11 babadde bamuyisa wano mutwalanga mu ddwaliro n'okumukomyawo. Kati yafudde omulambo ne kofini byayise wano. Bino by'ebituli bibiri gavumenti ng'ekozesa UPDF byalekera abantu okuyita mu kino ekiri wano n'ekiri emmanga. Abantu ba wano abaana abagenda ku ssomero, abalwadde, abalamu abagenda ku mirimu okukola n'okudda wano lyekkubo we bayita. Naye nga bannayuganda kubanga bwe baakwata bagamba bannambule bonna tebabagala ku ttaka basinga kukwata bweyogere gye baakwata eno ffe tulabayo ku mawulire gaffe nga batukutte. Naye lwaki batugayo ntuyisa mu kigoma ekyo? Kati abaana babadde bagenda ku ssomero bambadde lyeru bajje nga bonna baddugala. Kino kyalo Kiramba era mulimu polling station namba mwe balondera. Gavumenti wegazedingira polling station nti eri wano kitegeeza omuntu abaaliwo abamungi nnyo ddala era ye space gye tulina kusaidize ne Katooke awalonderwa.
Ono agamba nti embeera eno abatuuze gye bawangaliramu eraga obutali bwenkanya gye bali era nga ne gavumenti eringa eyabeerabira kyokka nga basasula omusolo era ne basaba gavumenti ekaka abaddukanyi kisaawe ky'e Namboole bawa abantu we bayita. Wonna baggalawo basooka ne balekawo geeti ne balekawo emiryango ne bazimbe newalalawo nera nga batuwadde essuubi nti paka ng'omusango guwedde nga bafunye bwe bazza abantu bajjanga kubaleka bagire nga bayitaawo. Naye bwe baamala nawo ne bazingizaawo ku mmundu ku mudumu gwa mmundu n'amakuba gaali wa geeti ezo ezaali nazo ne baziggala. Ng'era erabika ndowooza yatwerabira kubanga kino ekyo tuliko ffe tetukimanyi. Wantu we tuli si ngeri gye bagaa nti wa Namboole naye nga si wa Namboole. Era emisango gikyali mu kooti. Naye kati tetumanyi. Era awo we tuyita we twayisiza ne mukadde waffe nga atufuddeko. Twamuziise ejjo. Omusajja myaka 15 yafudde. Bamu ku bantu abadde wangalya ku ttaka lino. Omulambo gwe bagujje mu keesi ne gusooka kuyitawo ne keesi ne bagiyisa. Omukyalo kye yagenda omulambo gwayise mu kituli. Jukira bagendera Kasirya Namboole. Perimeter zaali teziyitaawo. Naye simanyi basajja mmwe mulowooza lunaku ki? Ettaka mulitwala ludda wa? Mutwala ludda wa? Buli kimu mwagala kitwala. Mutugambe nti Uganda buli omu muwe ssente za fulume tunoonye gye tugenda okugula ettaka ewalala. Ne mwe mulina maakeedi, mwe mulina amataka, mwe mulina buli kimu, ssente mugenda Janet, oyambala empale mmeka maama? Janet, olya emmere olya essowaani mmeka? Osula ku bitanda mmeka? Janet, osomoka oxygen chupa mmeka? Museveni biki mukola bino? Musula ku kitanda futi mukaga ku mukaga. Muina Museveni olwona nga 18. It's okay, no problem. Eyo kizibu kyo. Janet oyina abaana basatu. Naye ebintu byonna zaakeedi zimoolo, amataka, ente, embuzi, enkoko buli kimu bino birugenda bitwala wa? Muloza kadaba muwenguzi. Emikisa gye mulina okuba nagyo gijja abantu nga bali free mutima gwabwe. Niyo omuntu n'omulambo ne gugenda emagombe nga gukamwagwisiza mu kituli. Already gye gulaga gugenda kusanga bizibu mu ttaka. Muguyisiza mu kituli musuwe kiki. Bago kichenyo kyembuuza. Enensi tekungula tugikyalako bukyasaako yagivira tuli mukka. Muina mayo bakuziika mu futi nnyako mukaaga simple as that. Tulina kitala kyogenda kweyongerako. Emmero lya suwaani emu. Ne olya chips tosobola kulya omuwonde 3-5. Enkoko olya kisambi kimu. Ne muvulubana n'ensi no mugenda mwaki mufa n'ensi yaki. Muli mukutta abaana b'abantu. Kati baba abantu 10 nyamba sibiddeyo bagenda kuyitawa. Gosula mu state house amagulu gataddiru walugulu mukunyampulukuka omuko kulemedde mu kuzimbiza amagulu guzimbiza amatama n'envizize kubanga buli kimwagala mu kitwale. Jangu nosule ku state square woteke ekitando mwete osula mu Kampala wakati ensimu agitwala. As simple as that. Kandi kye kibuga wakati eri entebe wala nnyo. Jangu mbere ku state square ne bombo tekewo kitanda awo mumulyoka mufuwa muka mutegere nti ensimu agitwala. Buli muntu mufudde buli muntu muledde stress abantu badduse mu nsi because omusajja olwedde yafudde myaka 15 ayise mu kitundu ne mugenda jalaga mu mutana bagenda muteeka ne agenda sangayo bizibu kiki naye goto wabuza lwaki oyina enjovu bakuzala n'enjovu yakubanga bizibu mizimu gibadde temuwulira mulete kitana mu kijje mu state house sente mu kirete ku state square mbamubeera mu ensi ya mu mutego bamubeerawo mbamusula. Ne buli kimu kifudde kyammwe ensi mugifudde gyammwe buli mwe muyina mundu mwe muyina buli kimu muyina amateeka buli ttaka lyammwe. Bayida wale mbadekamba jukize ekintu kye bayita essa muyina essaawa ku ssimu muyina essaawa ku mukono obudde kintu si kyangu time egenda kutuuka nga buli kimu kirina okudda gye kirina okuva ate eno Buganda eno Uganda Amini yaliwo Obote yaliwo Mutesa yaliwo Binayisa yaliwo Lule yaliwo where are they? Amini yaliwo where are they? Time egenda tuuka nga tumuyina control ku kintu kyonna. Buli kintu kigenda kudde mufa kigenda kudde buli kyesetting bulungi nnyo mukolekerawo okutulugunya abantu. You are nothing temuyina buyinza ku muntu Katonda bwe yatonda ku nsi. Ni mutulugunya omuntu omulambo gweta gute mu kitoli. Sincere omusajja oludi yafudde agenda bagenda muteeka ne respect mwali mwadde omusajja ayitawo agende gente mu muziki already asose kuyita mu tanufu ayita mu switch kubanga buli kimu kyagala.
mumutunda matagalo tamafu mumutunda simanyi milk simeje ani simanyi ona ani fresh dale mumutunda buli kimu munatera tuguza munatera kola factories za oxygen ngazana za mumutunda oxygen nange muntu yajiwa. All right, katugende neno kati buno baka njala bugende bana Uganda mwena both abali mu diaspora n'abali wa Kampala mu Uganda buulize bulungi nnyo. Ntegezeddwa ko kusinzira mu drone zange ez'enjawulo mu mpuuna malungu zingambye tegeeza bana Uganda ganna bugisi mufungize bazokusenga labizayo badde ku original otherwise benenywesa obwengo bwa rais bajja kakkana nga bafuuse empunga byo ya munsi yaabwe. Wotwongerera obukodyo bwongedde mu bungi obw'okutwala amataka gammwe nga temumanyi naye kati kamba buusenga obudde bukyali. Ntegezeddwako mu abalina ennyumba z'abapangisa nga mupangisa abasajja abagwira bwepo ne bannayuganda abalina ensimbi mwegendereze nnyo nga mubapangisa ennyumba zino. Ajja kusaba contract nga it's a long term contract yasasudde emyaka 3 oba 5 weesuleegwa nagamba omusajja profiling details z'ebizimbe byo n'ettaka lyo ajje bakololo ko bakutte batwale ettaka lino eno mission weeri nkiddamu. Balandiro zimwe n'abalina ennyumba z'abapangisa oba apartments oba kiki mwegendereze nnyo abantu bamupangisa properties zammwe. Nagamba nti nza kati ate ennyumba eno nga bwefaanana sejjagala bwe tuzengera kuddamu ngi renovating najja nayiwa material n'akyusa ennyumba. Ennyumba bagikyusanga agenda gikyusa dda for good agitwale kubanga mission eddako bagenda kusetinga fire bakutte olwokuba mwakola long contract bagenda mulandiza ne bawuliriza ne bakolaga ne police n'amagye n'essembule bakyusa buli kintu kyonna ekiwandiiko ne beddiza ebintu byonna byonna nga bibiri. Ekirala bangambye mbategeeze bannayuganda toddamu kulaba empuuna malungu oba ayogera Luganda oba ayogera Lusoga nagga nti njagala kunjazika ttaka ku looni oba ku liizi ettaka lyo lisigaze akakodi akalako kutwala ettaka kye bayita lease system. Musimanyi njagala kujja kulimirako wano kasooli season 4 ekinava mu season 4 kijja kufula longota mu season ng'ofudde ng'ettaka balitutte kubanga bana basajja bayise mu bukodyo bungi nnyo okutwala amataka gammwe kati kano kakoliko mbadde temumanyi ako kutwala ebizimbe nako kubatawe po n'akaliizi ako kujja okupangisa ettaka mbalimirako oba akolerako business. Maama taata ogenda kuba kifuye muki ogenda kuba kifuye ogenda kuba kifuye nga kigenze ng'ettaka lyo balitutte era ng'ogenze. So mutegedde bulungi nnyo mwebuzabuza nga bafuka abaana bantu mbiwulira naye ate mbeerako bino temujja bisa ku TV ze Uganda muba leedi waliwo agigenda kigamba nedda kubanga batyo byogera. Abantu bangi batwaliddwa amataka gaabwe abantu bangi battiddwa kati kuliriza nnyo ezo contract zonna ze musawa abasajja busimenyi yake 3 simenyi bagenda kutta ennyumba bagitwale n'abantu babasaanyewo buli kimu kubanga ino information eriyo ku ground kweri. Mwegendereze nnyo mwenna ekyokulabirako musajja mukulu Kiwalabe Male ayagala kutta mwami Bukenya mwami Lubega emmengo wano isimbu Muganda yitere Muganda kati Kiwalabe Kiwalabe Male kinabawa kinyini kati abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo abalinga Kiwalabe Male bangi nnyo mu Buganda nga bangi baba setting nga bali mu system eno eyaliizi nkolere ku ttaka lyo nja kusasula oba mpangise ekizimbe ekyo bino bagenda batta era bali mu kutta bantu ekyo mukitegeere. Kati nzizayo ku information eya region akoonako ey'ettaka lya Makindye kansubire nti retired Kano mukulu Lutaya Derek kuoli kuno bangambye wasiwe sansa bazino gamba ni wadde lumbuye information sebo mukulu eno nze family zange singo mujiziri Makindye bwoti bwayogera nga bakututte mu kooti ku ttaka lyerimu wayogera bwoti kamalo kiragense kitegeere enaku z'omwezi zaali bibino naku z'omwezi lindako zaali 3 years ago October 31st 2019 gino emisango girudde ng'olimu byala kubba ttaka. Eyo statement eyakolebwa mu mpapula z'amawulire ye statement esoma bwete wagamba gwe kennyini wagamba I dropped out of school and I went to the bush to fight for freedom. Now you joking with my sweat? UPDF officers swear to die with land registrar officer over cancellation of his land title. Wagamba ekyakugoba mu ssomero n'ova mu ssomero okujoyininga amagye g'ababbi mbukwali kulwanirira ddembe n'ogamba nti ogenda kufa n'omuntu naddala abaasazaamu ekyapa kyo
eky'ettaka ly'e Makindi bino byaliwo mu 2019 kati mukulu njala kubuuza gwe bwobuuza information bwetambula oyina monopoly ku information okuba nti mulina ssente muli mu state ekisookera ddala omukulu ono famire z'abasajja babbako ettaka zayita buli procedure yonna nga bwenagibalaze era buli meeting gye baatula bamugamba nga you are wrong tolina ttaka si gwe nannyini ttaka eryo liveeko ekizibu ekiriwo tulina enkwezenge mu Uganda nga zaagala nnyo ensimbi n'okulya Buganda Land Board muli babbi mwakafu olumbe n'olukuku famire ya Sheikh Muhammad Bukenya is it Bukenya yes famire ya Sheikh Muhammad Bukenya singa mufaamu omuntu Buganda Land Board yes Sheikh Muhammad Bukenya Buganda Land Board mugenda kubanga muvunanyizibwa kyenkanyi ku buvuyo mwakula ku ttaka lya Makindi nkiddamu ettaka lya Makindi ebitundu 85 ku buli 10 ttaka lya Bwakabaka era basinga balinako ebyapa balinako ebyapa ebyalize byakyapa mu ngalo kati mukulu retired Kano nze na family Makindi omu ku bantu abaguza family n'ettaka jjajja wange Emmanuel Jombwe jjajja wange kati bombuza agenzi ya information kitegeza mumuloza mu musingo okutegira fe batuzalya mu Kampala tule basite boat tunga ku message bujja mu firiji genda obuuze Emmanuel Jombwe yani genda ku Moland Pop uze takere okuva ku Moland Pop akushire waggulu bana bali bananyiririo nanyirijo mugenzi nsumba jjajja wange genda ku madinisa oli okugukawo ku kalenda wo mukulira fujo mwagala kubatta kaliya n'endagaano zonna zolina nfu nabagamba lisete bwe nali nkola video mbaga nti mwegendereze ennyonga mugula ettaka omanyi wanjogera ebintu bino muga nti bannanyedde mweze sinywa mwenge nabagamba wogula ettaka soko onoonyereza ettaka lyaliko nnyini lyaligula akuguzizza aleese endagaano ey'enkadde kati mukulu letadi Kano Lutaya wagenze mu bukedde n'okyakyala n'olumba abantu lumbu yabitegedde atya waakalya ebyoya by'enkoko gobadde olowooza nti mu Uganda muyina mu monopoly butafuna information okuba nti TV radio station ezamwasasula baagala kwogera information ettaka lino Buganda Land Board yo kennyini yakola ensobi esooka family ya Sheikh yafuna ekyapa mu ngalo era ettaka ne balipunta nga bali awe endagaano Sheikh Muhammad kwe yagulira nkadde ku yiyo era endagaano eno eraga bulungi nnyo ettaka ly'omwami ono Sheikh welikoma ne welitandikira lekulikoma kati gwe kiwakola ogenda Buganda Land Board kuyagala kyapa mu ngalo n'obulayibinga Buganda Land Board officials ne babackdatinga ekyapa kyo ekiraga nti go wasooka waawo nabaga mafia y'emmenga awo so nga ate omugenzi Sheikh Muhammad Bukenya ye yasooka okufuna ekyapa awo kati gwe n'ogenda mu Buganda Land Board n'owayo enguzi ne babackdatinga ekyapa kyo kizza emabega kibenga kiyita ku nnaku ono omugenzi kuyafunira ekyapa kyawo ndowooza otegedde mukulu tutegeera bulungi tetunywa mwenge tutegeera bulungi nnyo Buganda Land Board akavuyo akali awe Makindye ku ttaka lyo n'omusajja singa kufaako omuntu mujja kujja mu kkooti mu bitebye kubanga obuyayi bususse omwami ono mu kusooka bwe yali bimusobedde yasooka n'asindika omukyalo ono nga yenna nnyini kumbe yeebuzaabuza naye ng'ate ensi emumanyi bulungi nnyo kati n'ensobi endala kiyamaani ono Chrysostom Wakayamba Saalongo naawe singa famire y'omwami ono efunamu obuzibu nga mwabikoze ono Saalongo Chrysostom Wakayamba oyo ekiyamaani avaako emivuyo gyonna egy'okukola endagaano ez'ekiyayi oyo Simoni Chrysostom Wakayamba Saalongo yekiyamaani w'ekitundu ekyo asaana kuba miggo era asaana kukwatibwa ne nagisi mufumbize ne Buganda Land Board mmwe mwagala okutiisa famire y'omusajja nga mwakola endagaano enfu n'okubuzaabuza ng'ate okimanyi bulungi nti waliwo endagaano enkadde eziriwo eziraga nti oyo omusajja talinaawo ttaka Buganda Land Board ne chairman ono mumuvaako obuzibu kubanga endagaano ekitumu kimanyi ettaka lya musajja yaligula kati mukulu Wakayamba Chrysostom Wakayamba Saalongo sebo weteketeke emigojo jijja tenga jiriko ne fili bajja kukuba emboko nga nakabina kakabikule bakuyoka amazi bakuba emboko lojjo kudda mulayi mutukoyo kubba ettaka ly'abantu kati bwe tuva awo omukulu ono mu kusookera ddala Lutaya yakozesa omukyala
mbu yenna nyine ettaka kumbe ye yali ayagala kusooka kuleeta mukyalo gwabafuwadingayo nga yenna nyine ettaka naye ate oluvannyuma ne bimukyukira nga tabitegeera bigenda okuzuuka ng'ate ye kennyini yali ababega w'ekikolwa kino noza mutegedde bulungi nnyo kati omukyalo ono gwengendo balaga y'omu ku makyala bamuyita nakayita opista ono nakayita opista yajja yasooka okwefuwadinga ngera ababbi b'ettaka babeera mbu yenna nnyini ettaka kyagenza okuzuuka oyo nakayita opista mukyala nakayita opista oli mukyala muganda ate oli mukkiriza swaza katonda mu bufere bwo naawe ekyapa ekiriwaawe kisoma mu mannyago naye nga ate okimanyi bulungi ettaka mwalibba ettaka mwagala kubba ttaka lya mugenzi sheek kubanga mukozesa amawulire mukozesa ensimbi omukyala nakayita opista y'omu kubeefula ne bananyira ettaka eryo nga oli omusajja gwembalaze ono meja eyita kano litaadi kano inda kumayinza embawo ebintu byokubirako information ono gwe yasooka okweyubuliramu n'alyoka agamba ettaka lirye ng'ayagala kubba ettaka lya sheek kumbe ate omusajja ono musiru mu kusooka yajja kusaba kkubo era omugenzi sheek Muhammad Bukenya yali awuliwiringi omuwe ekkubo naye omusajja ono ngolooza ndookuba ali mu UPDF ye n'asalawo ate afaana deodorant bannange fesi z'aba deodorant ono omusajja ate ndaba afaanamu gundi afaanamu foma HM wa simaaka deodorant tabanga ni ate ono baga mukumuka muganda ate oli ono afaanamu deodorant wait a minute tabanga mulimu akaganda afaana deodorant aliganyira tabanga afaana deodorant aliganyira ng'alimu akaliganyira ono nno yali mukubba ettaka omukulu ono so nno n'akozesa omukyalo oyo Nakayi ne Buganda kati omwami ono ye mugenzi Sheikh Muhammad Bukenya omugenzi era ng'ekyamutiisa ly'ettaka lye musajja wattu yajja ku nsi n'akolerera abaana be naye ne bamuvumiza omusu olw'ettaka wetwogerera ettaka lirireesa obuzibu nga n'abamu ku b'eŋŋanda bakubiddwa migo mizibu nnyo ku lw'ettaka lye yaleka kati omukulu oyo yali mu buvunaanyizibwa okwagala okutwala ettaka lyawo kambwongere information TV z'Ekampala zaafuuka z'abayaayi z'abanyampi TV z'Ekampala kati kansooke nzanye ka video kano ndyoke mbalage omukulu eyabadde mu lukwe olwakubye omuvubuka manyi bwe tebajja bwa information kati ne video mubakubidde abooluganda ngenda balage eyamukubye mu munoonyi Steven Bukenya muddu awulira nga omukulu w'omugenzi Muhammad Bukenya yakulembeddemu abooluganda lw'omugenzi okuli Mariam Nakajwi umala okagolo n'abalala abakyakalambidde nga bagamba nti sibakuba ku ttaka erigayewo okuba nti kano Dick Lutaya alibagobako ng'akwesa ekifuba ettaka eryogerwako lisangibwa mu Kereziya zooni emakindye akakumpi 20 emabega nga tutuula wano ewa Sheikh Bukenya ne tutambuza enkiiko zonna abaana baffe bonna bato baffe bonna embaga zonna ezikoleddwa emikolo gyonna egikoleddwa nga nkakasa nti wano weewaweesaawulirawo olutalo lwonna ategeeza nga bali mu mbeera liikirivu olw'engeri gye batisibwatisibwamu nga waliwo ne munnaabwe yakubiddwa bwe yabadde agezaako okulabula ababadde baleeteddwa okulambula ettaka eryo ayita ono ng'amuyita okuteesa olwagize bwati yamususa obusisi ng'amukuba munda yamukubye munda ng'atandika kukuba naye bwe yankubye mu mbiriizi muno ku magulu w'amawuggwe eno kuba bwe njogera bwe ntuula numizi bagamba nti entalo z'ettaka lino zirudde nga kigambibwa nti zezaviirako n'omuntu waabwe okufa kyensuubira nti gavumenti yandivuddeyo mangu tekigasa kuvaayo nga bamaze kutta muntu balaza ebiwandiiko byebagamba tebikwate ku ttaka eryo endagaano tuzirina kwetwagulira ebiwandiiko byonna tulina kwetwagulira twagula omwaka gwa 1999 uganda nga yagulira wano lumiinza ssentebe w'ekyalo kya Kereziya zooni Chrysostom Wakayamba okubeera ne kyekubiira ate nga n'ebiwandiiko bye balina yabiteekako omukono tulina ekizibu kya Wakayamba kiyamani Chrysostom Wakayamba Wakayamba tokyalina kyogamba bantu ku buli ate n'obubbi bw'okoze Wakayamba musajja mukulu naye obusente bwamumalamu n'otuuka okwegana kitange nyabo w'ekitiibwa minisita w'ettaka
naye kati mwadde musuubira ono chairman ennyenga ye akayamba azini akayamba abadde agenda kukola ki ekyalo ekyo mwalonda nomuno wa chairman nga amanya ge ye wakayamba azini wakayamba buno obuyamba bumanyi obubeera mu myala gy'omu Kampala ne mu bidiba azini wakayamba n'obwakayamba omwadde musuubira agenda kukola ki ono kati ono yakubye ono mba munoonya ono yakubye muganda wammwe mayinza information egifuna ono yakubye muganda wammwe oyo ali mu saati eya checked oyo n'agalevu ye akolanga boyfriend w'omukyalo oli Nakayi gwembalaze oyo yakubye muganda wammwe mba munoonya yine mmwe myufu gimulinganga yine mmwe myufu gimulinganga ennyanya oyo nyine mulinga akatoke embizi oyo atasala ko nviyo yakubye muganda wammwe oyo okusinzira ku drone zange nga ono yakolanga boyfriend w'omukyalo oli gwembalaze eyasooka okuba nti land road nga bamuyitamu omuyitamu so kati yo yakubye muganda wa moyo temunoonya mula uyo womusangirako yomukubye emigo gya katale kitegedde oyo yakubye muganda wa mmwe so abasiraamu mwenna muyambe muganda musheke era abasabisa family ettaka balitwala so no yomwami yakubye muganda wa mmwe bulungi nnyo naye kati era kati ekyalo kikumanyi mukulu wakaya era ddala no yakayamba yennyini liyale tunula kano kayamba kennyini tebe chairman bwatunula yakowa ku wadensi yatwakala munyiikaavu bizibwa alina bingi mwalonda ataba kayamba kikibinne kibi chairman wakayamba ono mukube emiggo n'emyaka asigaza mitono hano azini kayamba kati mwade musuubiro n'agenda kukola ki yenna yetundiliranga bwalaba ensi yagikoowa ettaka lyatunda liweddewo kati ayina kukozesa bamaje kubba ttaka azini wakaya mwalonda bubi bwe mba mulonda amanya musooke mulonda amanya musooke munoonyereze omuntu gwe mugenda okwesimba okuwa chairman amanya gatege wakayamba imagine wakayamba agenda baya akayamba mukamanyi egundi ebikere bika amaji byo bibika amaji mangi nnyo kati gatuuka ekiseera ne galula kati akantu akayina omutwe omunene nga n'amaaso kalina n'ekyenkiro ekiwanvu bwekitya kutuyita akayamba kati chairman gemanya ge mwali musuubira lino giri akikere lino ono wakayamba mwali musuubira ki mwali musuubira kiriya okulonda chairman nga bamanya ge ye wakayamba era gye muvuja alina okukola kutunda amataka na kubabba mbategezze erinnya terikayamba ebikere bibika amaggi mangi nnyo kati mu life cycle y'ekikere muva mwaka mu format y'ekyo kintu kibanga akennyanya kirina omutwe omunene ngeno kirina akakira katono nnyo kati ng'amaaso tegenda buluka kufuuka gakinga bubeera n'obuto bunene nnyo bwe buti bwe nga tinafuuka kikere kati gemanya gono wakayamba kati mwali musuubira ono wakayamba agenda kukola ki mukyamani wekya mukuba emiggono naye ave olumu mwali musuubira agenda kukola ki mbanga muluna musooka kumanya amanya ga muntu manya ge yaani muganoonyerezeeko erinnya litegeeza ki kati you elected the wrong person mu wakayamba what do you expect he's not going to be wrong, he's the wrong man according to his name mu wakayamba ebyalo bikola lwose kyokka kimanyi bulungi nnyo endagaano zonna we ziri backdated Buganda Land Board mu bisiraani mu bisajja by'emmenge ebibbi nemukwata set nemu backdating ekyapa kyono kano ngate waliwo ekyapa already kirala in fact ono musajja ali ayagala kubonga n'omugenzi Sheikh agenda mu ekkubo oluvannyuma n'atandika okukozesa ekifuba yasasudde media mbu yeerwa nakabuuza wuzi Lumbuye kati waki wapapadde bw'oba tomanyi Lumbuye oli w'amajenzi ndi civilian nkozesa media okuchallenging goleta endagaano zonna original ziteeke wano nabali baleta endagaano zaabwe nze basomere tulabane nanyine ettaka as simple as that tonoonyereza ku nkoko byerya kuba tojja jjirya TV z'e Kampala zaafuuka nfere kati fe abatali baffere twagala tubawa information enseetegere kuba twajja kulwanira abatasobola kufuna ddoboozi essimu yakumunda okumutimbagano kuweri omuntu yenna anyigirizibwa ng'olina information essimu kweri teeka information wano bano nja bakubambulira omu ku omu nja kubakwambulira ku omu ku omu oba muli babbi oba muli baffere tujja bambula naye kutegeeza gwe simanyi Retired Kano Kasasiro simanyi Dickson by the way ye Dickson retire the word Dickson you know the meaning of Dickson as in Kasoro kati abetaka ye Dickson Kasoro as in Kasoro oli chairman ye wakayamba two names
omubbi ye Kasolo Dickson ayawandika ebbaluwa z'obufere ye Wakayamba tebigatta ana kunywa mu kumazzi Mukulu Kasolo Dickson Lukano filme fere kafero Dikano atiwa ejo batu wasobola kufuna sente maji mbusimanyi walwane ekyakutwa mu nsiko kubba ttaka ly'abantu kubanga oyine mundu oyina se buli mbatu kuba kuwangu dolemedde okubaga Kasolo toyina magezi bamuyine mundu Kyamaani Wakayamba abbe ttaka ye Dickson baba mwirwane kwanza waizigana amanya nedda Esura tumumwona wange Dickson no it is impossible Dickson okuyunga temanyi nabaga mugendezi nyamanya ge batuma abantu gabagobere kati Dickson Kasolo yabbe ttaka mimbu yerotaya oba atayiza kira oli mukutayiza ttaka kubba ttaka lya tuswalako ku myaka jo in fact plot yo eri mabega wa musajja ono oli mabega bako wagula plot ngokimanyi bulungi nnyo nti tolina kubo wagula okimanyi n'endagano zikulaga nti endagano ya kuja nazo next video endagano zikulaga nti tewayina kubo wali mabega wa plot ya Sheikh Omugenzi ne family buli omwa kimanyi ku kyalo kyo nono Wakayamba naye akimanyi lwakuba yebuzabuza ng'afukaana aba Buganda Land Board wenguzi etekenda kuzomwezi ngankadde nnyo okuva ku kyapa ky'Omugenzi Haji ngoza lutegeera nabagamba endagaano enkadde bw'ogulanga ettaka togulanga tango tebakuwadde endagaano nkadde yeemala byonna bw'oba ogula ettaka buuza ani yaliko ku ttaka nti egundi endagaano mugiina nti nedda togula genda ononye ettaka erikenga endagaano enkadde ogula endagaano empya n'enkadde kati Kyamaani buli kimu akimanyi yebuzabuza ng'afuukaana bakubanga ye Wakayamba agoba ku bantu ku ttaka mbuye Dickson Kasolo itaadi konolo mu myaka bali musajja mukulu nno kamubalage nga nfundikira nati tugenda kulwawo tugende tukola ebirala naye n'ensi gyetulaza si byangu mubalage wantu tugende niwe simamu na mbala zedda formation na jajira ku Sunday ndoza kambaleke banemberekereza ena ndabo posting de misana munange zarete ziri awo ngazireta mu kiyamisi kigundu mufere wako no mbomogagga munange nga asasula media zonna ne babloga ba NRM nga bakola kitwita photo edit ekiro nga batekayo ekifaananyi mbwekisaawe nga bwe kiri ekiro bwekifaanana mwafe tetunywa gutese twagala nnyo ebisiikuuse nga naffe tusindika drone zaffe misana nga zikifulumya kino kyekyabwe kyebasasudde babbuloga ze bakitekeyo emisana kyonna bakitekeyo emisana kankibalage wano ffe netusindika drone naffe ne zituwa ekifaananyi ekituufu ekifaananyi ekisaawe nga bwekifaana wojja kutya ekisaawe ekitibwe kifaanana original bwe kitibwe kifaanana bwe kitibwe kifaanana original ffe twasindise drone zaffe nezikuba ekifaananyi kati bo ne basasula babbuloga baabwe TV zonna ne zireeta ekifaananyi ne babaterayo manye Museveni musajja mugezi ne babbi banne kati bo ne baleeta kino ne baleetera ekifaananyi ekiro ne bakiteekayo okubuzaabuza ensi mbwe ekisaawe ekitibwe kifaanana ekyo mbwe kisa kyali kifaanana bwe kityo mubwe kityo bwe kifaanana babbuloga bonna baffere ne bakiteekayo ne bakishiyalinga babwana haamu kumbe ffe tusobola okwetuukirayo tubalage kikyo bwe kifaanana bwe kityo bwe kifaanana kati tubaga tujja kutegana nammwe tulina eriyo drone zijja tuwa ekifaananyi kituufu era twagenza okuvanga drone situwadde ekisaawe ekituufu bwe kityo bwe kifaanana bintu bibiri byanjawulo zambira kati muddamu ne muzanyisa media ze Kampala zisobola okukola buli kimu ekisa ffe tusindika busindi drone ndigenda mu kitundu gundi
otuwa information eriwa nga batuwa kati kye babasindikidde ekiro kye basuze nga bawana hamu na kino kyekiruwa kyokka nga n'ono mutamiivu we eyeeyita omusiraamu ebintu bino byonna yabyogera ddala lwakuba nti yeebuzaabuza ng'afuka anaaba oba yali anoonya ssente byonna yabyogera lwakuba saagala kaza nakabateeredde emisana nakabateeredde ekiro yabyogera byonna bimanyi bituufu naye ndoza tujja kusinkana ku Sande njera kubebaza nnyo mwena ababaddeko n'abawuliriza manyi olunaku lubadde bize internet ebadde bize njera kubaza mwena bwetukole mu gumu ku mutimbagano muganda ngepato Uganda nesima gifti nenvara nalule espiulia mwasimwe security alert zebalezo abantu era nezituukirira kuba abantu batandise okwebuzabuza ng'afuka banaaba abantu bakitegedde kati bino bya ADF byonna omusajja yo wanabi bategeeza bulungi nnyo kati mwebuzaabuza njera kubaza mwena abeera ku TikTok abakola emirimu gya struggle nga mukyalimu amaanyi mwebale kukola mwena mbaagala nnyo enkya pato Uganda ajja kujja ne 360 degrees n'abala mbereko bulungi information mwekyafulonga buli ffe tukyali mu struggle mpaka last twakowa abayaayo twakowa abafere tujja bawa information then ku Sunday va ku Sunday ku Wednesday yejja okubeera program n'amwatulira kibeera kintabuli kya information ng'eva mu mmwe mwennyini naye tukyusizzaamu tugenda kukola bwe program n'amwatulira egenda kubanga buli muntu oyogera ekikuli ku mutima naye ensonga ezikwatagana ku bantu abali mu struggle naddala ba bloggers please don't comment oba okumuvuma oba okumwogerako ekyo kisigaza oba blogger yenna oba foot soldier tomwogera ku live yonna muleke akole byayagala naye abakulembeze bali accountable for to answer awo free naye omuntu yena gotukola mulimu gwe gumu blogger teri kuddamu omwogerako mumuleke ketugera mu ntalo z'aba bloggers wano ebintu bina mu bikola bina bisigadde ne okwogera ku foot soldier mubaleke okwogera ku ba blogger betukola mu gwe gumu mubaleke ebisigadde byonna byogere nga bino okubeera kubanga baba kulembeze bali accountable okutuwa answer n'okutuba buzibuzo bitegere kati gwe bakufera ettaka bakubasereza visa simayi biki kasasiro yena program n'amwatulira ojja n'oyatulira omuntu n'omugamba ekigambo kyo n'ogenda nga tewali agenda kuvunaana kikirandesa programu eyo oba kiri political oba tekiri political oba kiri commercial ojja kyogere nga bwe kirina okubeera ku lwakusatu naye kugenda ku Sunday muli mulange Mengo eyolwalira ekomye wano naye nga mutegedde bulungi program n'amwatulira kyenjagala okuklarifyingamu ensonga ezikwatana bwe tubetukola omulimu gwe gumu ku social media please teri kuboogera ku balumba no ekitwa kikansolize mukabere foot soldier nga ali ku ground oba omanyiko muze please teri mulumba muveeko no tekisoboka ekimufi nerisigadde you are free okwamya omuntu mukitegedde bulungi nnyo so biri mukama bankomera takomera mpeera ebisigadde byonna mukama abankomere mweraba